and security support to the government of Yoseriti Bahabura Nyandwe to improve the rule of law, respect for human rights. For more information, please contact them at their official email address or official ukpeoplepower@gmail.com or +44 75977 36065. Kekakala mukaba comedy bafa kulembeze aba national platform awangalira ebongereza bonna n'abagala enkyukakyuka kanakala mukamwe mubeereyo mukwekalakasa okunabirengana kuz'omwezi zizo 27 omwezi guno ogw'omukaaga. So muna tubategeeza tejja kubeera kwekalakasa muyite mu bwangu kubanga obudde tulina butono. Alright, kano kabannaffe bonna abawangalira mu ggwanga lya South Africa, abakulembeze ba national platform saako n'ekiwayi kya people power kikutegeeza nti kigenda kwandiza omukulembeze gwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu mu program enteeketeeka obulungi nga bagenda omwandiza mu ggwanga lya South Africa. Ngeri enteekateeka eyimiridde bweti nti omukulembeze ajja kubeera mu ggwanga lya South Africa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gw'omusanvu 2025 ojja kuba Lwakutaano ajja kubeera mu province gye bayita Johannesburg. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu 2025 ojja kuba Lwamukaaga president ajja kubeera ew'omutaata EC eryosaza lya South Africa. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu 2025 ojja kuba Rasande president ajja kubeera Cape Town mu erimu kugwa mu ssaza ga South Africa. Ne bakutegeeza nti protest for 2026 Ash Black Thursday mwena mbeere buli munayagala enayagala enkyukakyuka kanakala mukakwatako okubeera South Africa oyanirize omukulembeze mwezi ennaku z'enkugambye nti ajja kubeera bulungi nnyo ng'ayogerako n'abantu bonna baagala enkyukakyuka ku lw'eggwanga. Kati bwe mala okuyisaawo akalanga ako nga bulijjo tugenda kusookera ku security alert. Then tumala security alert tuleke tugende ku video eyatuleese. Kansooka episeewo eno then tuleke tugende ku president. Abakomredi mwenna njala bategeeza abawangaalira mu bitundu bya Busoga region. Bwe nabadde nkola video ku Lwokusatu nabaleetedde obujulizi obulumika Bijirwa ng'akolagana n'omwami gwe bayita CDF. Ne banyonjodde CDF si Jeno Bigondo. Ono yeyita CDF nenga akolagana Bijirwa. Eba badde mu doni eyo gye baddemu. Kati CDF mwate mufunye ekifaananyi kye kireese n'ennamba y'essimu. Nenga ono akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuwambisa bakomredi baffe bitundu by'e Busoga n'ebirala. Kati njala balaga fesi y'entuufu mbawe n'essimu ye enamba y'essimu mpozi nga n'agijjako bujja abantu b'e Busoga n'abantu abalala mutegeero n'omwami abakolagana Bijirwa okuwambisa bakomredi baffe bitundu by'e Busoga. Kati oyo yeeyita CDF nga bw'omulaba. Oyo yeeyita CDF nga bw'omulaba bw'atunula era bw'alowooza munda ye. Oyo gwe bayita CDF mu bitundu by'e Busoga akola ne Bijirwa okuwambisa bakomredi baffe. Bijirwa ye mumumanyi kati oyo CDF awambisa bakomredi baffe. Yoyo akolagana ne CMI ne ISO ne poliisi okuwambisa bakomredi baffe ne batwala ne babatulugunya. Kati omwami ono amanya g'amatuufu wadde mwategedde ku lya CDF amanya g'amatuufu bamuyita Moyambia Hussein eke CDF ng'onawangaalira Jinja. Amanya amatuufu bamuyita Moyambia Hussein yeeyita CDF Jinja yono wano. Kati ngenda basomera ennamba ye mutuyambe mugiteekekaawo mutegeeze abantu bonna oba mulabirako ono y'omu ku bawambisa abantu baffe. Nabagamba bw'olabanga omuntu ayambadde nnyo ng'anyumye nnyo ebiseera ebimu abeera si muntu waffe ababeera bambega. Essimu ye ey'omu ngalo yiino giwandiikaawo eri +256 751 753823 giwandiikaawo tuyita mu bwangu. Essimu ye eri 0751 753823 mugiwandiikaawo eyo CDF akwatisa abaana 0751 753823 mugiwandiikaawo please. Tuyina obudde butono nnyo mugiwandiike mu bwangu essimu ye yeeyo 0751 753823 ye essimu yoyo CDF akwatisa abantu baffe ng'abeera ne mukulu oli n'abeera ne yani
ne bijirwa webale nnyo mukyala Nakyanze Hans oba Hans webale nnyo balidda yenyini enamba y'omwami CDF so yoyo oyo mmaliriza saagala mulwako nnyo olw'ensonga nti tetwagala kumbalako budde mutegedde bulungi nnyo yoyo. Alright, butumala oyo omuntu omulala gwe mwategedde nti abeera mu ghetto ng'akola ghetto structures n'ateekayo abantu n'abamuntu balwanyisa abantu ne bakuba ye mukulu Kijambia Christopher Damolira naye nabalaze video yasembyeyo bwe yabadde n'oluvuka gwe nabagamba omu ku balongo be ye Kawempe kadate wavuddeyo abantu ne bamugamba tukooye ejjogole mukulu era obubaka buno njagala omwami ono wonna waali ye bali kuwabwa obubaka buno Damolira mumanyi bulungi nnyo zino ziganga zabadde akulyetinga mu Kampala n'emirirwano naye kati baamuzzemu abamu ono Top ranking 7-star general the CEO Ghetto Youth the president Lost Island self-employed manager accountant business manager Lost Island treasurer those are my top rankings. Respect dogo the minor Zungu zanana certificate kati abaana bennyini mu ghetto batandise omukyukira ono y'omuko bo comrade we bali nnyo abasajja bo boyina batono nnyo batendeka tukolako fujjo na mitawaana n'okunafuya obukulembeze bw'ekitundu naye tuli bangi okusinga abasajja bo singa banaakeera nga bakuba muganda wange oba muto wange oba mukwano gwange oba omukulembeze sigenda kutuula nange ngenda yita batuuze bannange bwe mutadde ku basajja bammwe mulinga abagamba nti tugenda tandika olutalo sematala atandikira ku bantu babiri kubajja kuba nze mukwano gwange ajje nange nkuba owuwo mukwano gwajje kitegeeza mulinga abatandika olutalo wakati waffe abageto kati gwabuuza nzija nkole ki njagala ogenda oyite basajja bo yimiremu omukuomu Alright. Comrade we bali nnyo obako obukati awo njagala tuveewo kubanga tulina obudde butono nnyo. Video yalo tugenda gikwata mpola naye genda kubeera mu nkambwe mukko eri mukko ne violence omutonotono. Kati njagala tusooke tugende ku yo bagitandike ntya simanye. Alright. Katusooke tugende ku security alert ekwatagane president then tuyoke tusimbule video bulungi nnyo. Security alert ekwatagane president tuyoke tusimbule video bulungi nnyo. Alright. Mr. President buno obubaka bwo bwa security alert bwenjagala busooke bugende naawe. Ndowooza abasinga obungi mulabyeko ekibinja ky'abawumbatuutu abawulenge abapolegiriji nga bagenze okwekalakaasa ku embassy ya Bugirimani. Okusooka polisi yasoose ne bagamba mbu tebagenda kwekalakaasa nga mumanyi nti balina kye bavuga. Oluvannyuma polisi bakkiriza ne bakulembera ne bagenda okwekalakaasa ku embassy ya Germany. Naye bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu ndowonzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Nze nganze okusinziira ku live sources zange mbadde nalinda dde ekintu kino bakikole nga ne German embassy wa German ambassador yalinda dde bakole ekintu kino. Then ya confirming obusiru n'obuwumba tutubwa bana abantu abatayina evidence ku byamwogerako ate bajje bekalakasize ku embassy yaki ya Germany katojja kulira ekinaafa mu moyo ebiraka ng'akalo katandise. Nalinda dde okola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Kati bana abasiru bakedde ku makya nga bakulembeddwamu kino ekisajja ekiringanga Namunungu ekyabbasereza omuwa musolo mbo bagenze kwekalakasa bapiira okwembasi ya Germany. Nze kinkoze bulungi kuba bali na kirinda okusinza kususuze nga Germany embassy erinze ekintu ekyo era busiru obana abantu bwe bati bakoze ku makya mbala bulungi nga bakulembeddwamu kino ekisajja ekyo kyekibadde kyebakulembeddemu olwaleero nga bagenze okwekalakasa ku embassy ya Germany. Basusire babagaana ne luvannyuma polisi ne bawerekera ne bagenda okwekalakasa be bano wano.
opportunity. Thank you so much for having responded to our chairman's call that we should organize ourselves in a peaceful manner and express our displeasure to the German embassy because of the conduct of the resident ambassador. We have been informed, we arrived here past midday, that the embassy is closed. And you know, in international relations, the embassy is like the country of Germany. When you find it closed and you force yourself into the premises, you will have attacked Germany. We want to be peace-loving Ugandans. We want to be different from the ambassador, who is going behind to attack the credibility and the sovereignty of Uganda. We have handed in our displeasure, our memorandum to the security. It will be passed over to him, the government of Germany, that an action must be taken, that a diplomat must work on good relations between the both countries. But the resident ambassador is doing the opposite. He's trying to... All right. Cheche kinnamunungu ekikulembeddemu ebigaya binnaakyo ne bigenda okwekalakaasa ku embassy ya Germany naye ebifundapa mu yebiraka mujja biwulira bulungi kinnamunungu ekikulembeddemu bigaya binne waakyo okugenda okwekalakaasiza ku embassy ya Ugimani Ekolo. Kati Mr. President uliza security alert eno. Mr. President wonna wooli oluvannyuma lw'ennamunungu eno ey'amawanda n'ebigaya binne waakyo okera kumacha nga abatalowooza bo babeera ne bagaba ko teipando ogenda okwekalakaasa nga bataddemu n'omusimbi. Ffe kyo kituyambye okumanya endowooza yaabwe nawo we tubatuusizza mu ndowooza yaabwe. Akakodyo kaali nti batege bbomu bawambe batiisetiise abantu bave ku bintu bye baagala balyoke bakwate bakuteeka emibega wemitayimbwa emikono gitawomera muwemba ne kigaana oluvannyuma lwa okuwa information nabo German ambassador nabagabi mukola bikyamo nnyo lwe baali bagenze lwe baali EU delegates byagenda mu mambuka okusinkana Kisawo Vuga ye Jerusalem Sale. Kati abamemba balagade bayisewo demonstration eno kange olw'ensonga bakimenye badde bateeseteese kyenyiza okuexposing olwaleero. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli buliza message eno. Olunaku olwaleero olwaleero lwennyini radio message eyise awamanya ebyokwenda kasita radio message mujuulya mba mukitegedde. Radio message efulumiziddwa nga baagala kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine mangu nnyo era mbu bantegezezzaako nti DDG ategezezza abantu be bonna babere ku standby ye ayagala kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula asanze akaseera akazibu. High Command ne National Security Council wamu ne SEC bonna baganye ebyokukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye muhozi DDG yasazeewo ketonye ketonye kagwake ye alagidde obinja bwe mbu butandika okulinya akagere busobola okukwata mu kuba yeta kwetaaga ku ballot paper ya 2026 bwatyo era n'agamba nti olina okufa before November bwatyo bwalagidde abantu be. Kati mukulu DDG Dere Drinking General buno bakanjala bukuweereza kyangu nnyo okuloota ng'oli mbuliribo mu nnyumba oba yo oba ya Land Road kyangu nnyo okuloota n'ebiseera ebisinga buli muntu alina ebirooto byaloota amu ne bazuuka nga babitegedde waba tebabitegedde. Kati gwe ku myaka 5 mwena oba 3 tokolangako omulimu gwonna oli ku ssente za muwa musolo kyangu nnyo okuloota nti osobola okufuga eggwanga eryo n'okukwata omuntu omukulu mu ggwanga omutte kubanga gwe kyosinga okwagala. Ebiseera ebisinga kyobulaba osituka ng'onywedde nga weekojowedde mu mpale ngolooza ensi gy'olimu ndala nnyo okuva ku ya Uganda. Munnange bakutenda okudduka watu toyita woosula ng'oyagala okutta oba okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ojja kuba weekoledde akabazzi kugulu. Kale munnange genda mu saluni osaleko obusuuli obukulinga bw'embuzi kimemesa balaavu ng'obudde bukyali n'ebyokuloota biveeko kubanga oli musajja mukulu alina n'abaana olina omu ali Sandhurst ali mu mwaka gwa 2 asummaje tugamba weetereze. So Mr. President wonna wooli please kutegeezezzaako weebeereremu DDG awulira walagibwanyi nakuzina katanya anywa John batambuze John Walker alabika amulinnye ku jjoba eyo nawe tuvuddewo. Alright, nakano kankategeeza abantu nako mukategeere.
ntegezeddwako ntegeeza bannayuganda naddala abawangalira mu bukiika ddyo bwa Uganda. Eno message ngenda gisoma mu Luzungu buli omu agiwulira. Antegezezaako mbategeeze nti I want to alert the public, especially people in Kibale, that some of us are receiving intimidation message illegally coming from the political associates of ML and Kashaija. If anything bad happens to NUP supporters in Kibale district, please hold Emily and Kashaija accountable. I recall being violently arrested during the last elections on various charges under their orders. But even if some of them die, our ideology will not perish. It will continue to thrive with the next generation. Omukulu Matia Kashaija ndoza Minister of Finance ne banne abava mu bitundu ebyo eby'Ekibale bagenda mu bibuga mu byalo nga bateekayo radio messages basasula ebizindaalo ne bakatayira ku byalo nga bagenda batiisatiisa abantu bonna abalina endowooza ekyusakyusa eggwanga nga n'abantu abamu basinga obulungi n'ebyabufuzi abali ku ludda oluvuganya naddala ba National Platform nga bategeeza nti beesonyiwe ebyobufuzi babaagala emirembe era abasinga obungi bajja bakola kye babakola mu kalulu kali akawedde abamu babakwata ne batulugunyiza ddala naye ono omukugo baatisiza bagambye nti sifuddeeyo mwe mulina kye mwagala okukola mu kikole nga mwakikola omulundi oguwedde naye mwatuteekako emisango emifu naye munaakola mwagala mujja tutta naye temujja kutta ndowooza yaffe era tejja kufa ttogge ejja kusigalawo ng'egenda ne ku byasa n'ebyasa eby'abantu abanaddirawo mpaka ng'ensi emaze okwennula kati obubaka obuvudde Ekibale eyo abantu gye batandise obubatiisatiisa obubaka bubona ensi yonna olw'ensonga nti abantu bana bakola ebintu bino balowooza nti ensi yaabwe. Kati mbutongole akatambi katandise, video etandise. Tugenda kusooka tuyite mu information eriwo, then tulyoke tugende mu information mwena gye mulindiridde. Kansule mutaginze oyo mukyala Winfred Nakandi mutaginze Dindo Bwasava kwezi ba bloga ba NRM Anita Amongi n'akabinja kabwe bajje bawe ekibuni ba bloggers ba National Platform n'abana bajje bawe information byomu yeddire waabwe. All right, kati okusinziira ku nteekateeka naye katusoke bya NUP okusinziira ku nteekateeka NVM kansoka malo okukiryalinga obubox kati okusinziira ku nteekateeka ya Anita Amongi, Genosali Musare, Mpuga ne Mapuga ne Museveni babadde bakozesa nnyo amakooti gaabwe ne ba agenti baabwe okudismantling ebibiina n'okubikola kye baagala. Wabula nga mwategeddeko nti olunaku lwajjo bwe bakoze president bwe yakoze delegates conference ne balonda abakulembeze abapya obukulembeze ne buddako ne bakyusizaamu abatonotono. Kino eri abasajja badde bagenze mu kooti okukisimbira ekkuuli nga basponsoringiddwa Mpuuga, Segona Lubega, Anita Amongi ne Salimu Sale. Naye bavuddeyo nga tebalina kye bakungudde olw'ensonga nti omulamuzi bagambye byonna byomukola ne bimwogera tebiriimu nsa. Ekibiina kya National Platform kikumulaba kya Organizing Center kyaddembe ogenda mu maaso n'okukola emirimu gyakyo n'okulonda abakulembeze n'okukyusa buli kimu kye baagala olw'ensonga nti buli kimu bakola kiri mu mateeka, obuzibu si bwabwe, obuzibu bwa Electoral Commission. Era bw'ati omulamuzi w'abagambye, omulamuzi wa kkooti enkulu Simon Peter Kinobe agobye okusaba kw'okuyimiriza emirimu egikolebwa mu kibiina kya National Platform okwateekebwamu abamu kuba na kibiina kino nga bakulembeddwamu Moses Kibalama. Bano baali baagala kooti eyimirize emirimu gya National Platform gyonna era eyimirize enteekateeka amannya g'abakulembeze abalondeddwa mu bitabo eby'ekibiina ebitongole. Bino omulamuzi abiganye era n'alagira ekibiina kino kigende mu maaso n'okukakkalabya emirimu gyakyo nga bwebalindirira ensala ya kooti mu musango ogwalimu okwemulugunya ku ssemateeka
nga bo oba wakanya. Mujukire Semateeka National Platform mukadde bamu adversingamu ne bateekayo okusaba kwa mu kibiina mwe bateeka okusaba kwa Electoral Commission era bambuga Anita Amongi Basegona Lubega ne bateekayo block kabako Electoral Commission obutagazeti nga Semateeka bibantu bemombe waba ate bateeka bibloka mu Electoral Commission kati ekyo mulamuza bagambye ekibiina kya National Platform n'obukulembeze obuliwo bwadde mbogenda mu maaso n'okukola emirimu gyabwe kati kali nkusomedde kasomere mu bufunze bino by'ebigambo ebadde mu kooti. Bannakibiina ki NUP okuli Nkonge Moses, Simbwa Po n'abalala baddukira mu kooti nga bawakanya obukulembeze bw'ekibiina kino okukola emirimu gyakyo nga tekirina ssemateeka ekibiina kino kwe kitambuzibwa. Bano olwaleero bazzeeyo mu kooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Simon Peter Kinobe okuwuliriza okusaba kwe baateeka mu kooti eno okw'enjawulo okuli okuyimiriza emirimu gy'ekibiina gigenda mu maaso, okusunsula abakulembeze abagenda okuvuganya mu kulonda okubindabinda n'ebirala. Bano era baali basabye kooti egaana ebyava mu ttabamiruka wa NUP mwe balondedde n'abakulembeze b'ekibiina abajja era amannya gaabwe galeme kuteekebwa mu kitabo ky'ekibiina ekitongole. Y'ensonga lwaki tugenze mu kooti era n'okusaba ebyo byonna naye nga tusaba tukkirize nti ffe bye tukola tetukola kuba nti twagala omuntu omwanyigirizibwe, nedda tetuli ku mwami Kyagulanyi, tuli ku issues of the party. Here twatagira lungoyo abaani naye party erina okubeera ne Semateeka alina okuba nga agobererwa nga bwe yawandiisibwa mu 2021. Omulamuzi wa kooti enkulu Simon Peter Kinobe ensonga zino zonna tazirabyemu ggumba bw'atyo n'azigoba era n'alagira buli kimu okusigala nga bwe kiri. Ebintu bino ebya register tetuna kukyusa register kooti tebyogedde kukyusa register kubanga tulina register tetulina registers nyingi. Tulina register ya national members, tulina register ya list abafonda members kooti egambye nti register ya fonda members tetuna kukyusa register eyo naye nga delegates conference emaze okutuula era nga ebiwandiiko byonna ebintu byonna ebivudde ku delegates conference tusobola bitwala ku isi kooti tebiganye. Akulembeddemu abaatwala emisango gino mu kooti Simbwa Po agamba nti baagala ekibiina kyabwe kitambulire mu mateeka kyokka era akiikidde obukulembeze bw'ekibiina kino ensingo olw'okubasuula ebbali. Bwe mugenda ne mutuula n'abantu abo tutuule ne baani because constitution eno etaliwo olwaleero ekulaga butya bwe mulizolovinga ensonga nga mu kibiina. Tubagamba ekibiina tekiddukanyizibwa nga bwe kirina kuba nga kikola ki nga kiddukanyizibwa kubanga tewali conflict resolution mechanism kakati gogende osanga omusajja mukubo omuyimirize omugambe nti sebo nze twogeremu. Kyokka bannamateeka b'ekibiina ki NUP bagamba nti bano tebalina kalungi ke baagaliza kibiina kyabwe kubanga singa babadde bakalina tebalaba nsonga lwaki tebasooka kutuukirira kibiina nga tebannagenda mu kooti. Bano balemeriza Kibalama ne banne okubanga baliko ne be baavujjirira omusimbi bataataganya emirimu gy'ekibiina. And nobody is going even to tell me nti waliwo atukozesa wabanga gyali abeereyo gy'akola ki gyali naye ffe tetugenda kubeera babuyabuya ng'eggwanga ligenda mu muliro tusirike. All right. Musta. Kasito ogambye temugenda kubeera babuyabuya. Of course muli babuyabuya. Ogambye temugenda kubeera babuyabuya. Of course muli babuyabuya. Lwaki? Bucyange ekibiina mu kikwasa obukulembeze obujja. Obukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Temuddanga mu kuyita ku kitebe wadde okuparticipatinga oba okwetamu kikolwa kyonna ekiddukanya ekibiina ekyo. Mpozi address ya mu y'ekibiina kyammwe kye mugamba eri luddawa, office zammwe zisangibwa luddawa. Mmwe abagamba temuli babuyabuya, office zammwe zisangibwa luddawa gwe mukulu agamba temuli babuyabuya. Ekirala, bw'obanga oyagala progress y'ekibiina kye mwogerako, teweetaaga genda mu kooti kubanga mwali mukwasa ekibiina kyaguna temwagenda mu kooti mwakimukwasa ye n'akola ky'alina okukola. Bwe mbanga mbadde participating mu kibiina activities za kibiina emyaka gyonna mujja wa gatsi ate zaagala okuyimiriza ebikolwa by'ekibiina bye kiri mu kukola temulanga mwina gwe mukolera ffe tumanyi gwe mukolera wabula ekiro kikirini ki anti ekiseera kituuka abantu ne mutandika okwejjayo n'okulaba n'endowooza yaabwe yonna ey'ekisiru kati kirungi kooti balagidde kye mulina okukola ffe tulinze naye yenna abali emabega mugambe sente ezo bagende bazigulemu eddagala lya ARVs oba bazigulemu bugali empatawa oba eddagala mulago teririyo okusinga oziteeka mu basajja mmwe ababuyabuya batategererako ddala ate mmwe si baddamu bakome awo tusimbudde tuvuddewo. Alright.
Onakulu olwalero n'ennaku ezizeeko zonna mulabe bantu bangi nnyo abazze ku kitebe kya National Platform okujjayo empapula okuzizzaayo era nga bakyamufu nnyo naye nfunye amasimu mangi nnyo olwaleero nejjo nafuna amasimu mangi baŋŋamba waayo abanyampi nga bangi bazze tugenda kukola tutya abanyampi bakinye foomu tugenda kukola tutya nga n'abamu twali tubamayi ba obbi abanyampi ne mbagamba bannaaye musirike lwaki Katonda ali waggulu atali ambulugunya ala buli kimu ate mu demokrasia oleka buli omu ne yeetaaya wabula wazza omusango olyoko mukwata njala bagamba mwenna abajjukira bakansala balondebwa Lwaga n'ebitundu ebirala bagenda ewa Salimu Sale oba bagenda okusinkana Salimu Sale Galuga ne Museveni njagala kusaba akakiiko akalondesa no Electoral Commission saako n'abantu abali ku kitebe mwene njala mulirize amannya gano gengenda okusoma gali amannya 19 bano nga bakansala Lwaga abagenda okusinkana Salimu Sale wonna gumulabako ng'akimye foomu awo mboko naawe yenna agenda okwesimba ku National Platform amanya gengenda okusoma bw'ogawulira oyo kansala mu kifo ekyo genda ogyeyo foomu omwesimbeko bantu bagenda kuddamu kufuna kaadi njagala musalemu akantu kano nzizeeyo ku lumbuyo oli owa 2018 2019 2020 nzizeeyo ku lumbuyo oli gino ngenda kusaba gwe comrade yali eyo ng'omanyi nti ku bantu abatandise okujja ku kitebe okujjayo empapula babasinga obungi banyampi jangu mu inbox yange ompe details nze nja kujja nga lonnaze ntandika okulabisa abantu abo nga bwe nalabisanga mu kusooka ng'abantu bawakana kati ngenda kiddamu kulabisa olwaleero kansooke ndabise list y'abasajja n'abakazi 19 abagende wa Salimu Sale bonna nga ba National Platform nga bano bw'owulira erinnya ly'olwaleero totegana kujjayo foomu totegana genda kukola ki sigala gy'oli n'engalabiyo osigale wa Museveni wo tugenda teekawo abantu abalala bonna abali ready okwesimbawo ng'omuntu yenna oli Lubaga oyagala kwesimba ku bwa kansala buli linnya ly'ensoma nga gw'olina obusobozi genda ogyeyo fayiro weesimbewo ku bano asooka eno ye lisiti y'abakansala ab'ekikwangala abagenda okusinkana Yoseliti Bahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Karekezi nsi yaleta muzezidde nsanga bisibe wulira nambemu kuliko Mbowa Moses gumuyita Kifumbowa kuliko Mbowa Moses gumuyita Kifumbowa aina akarobozi kamulinga amaimbega nambaga uyo musajja omukulu alina emyaka egitamufaanana Kifumbowa kuliko Semaganda Ronald kuliko Migamba Susan kuliko Nabido Shamim kuliko Matilda Ndawula kuliko Naluwama Esther kuliko Nanje Gobet kuliko Nanjego Leila kuliko Kizito kuliko Mukasa Noman kuliko Sempe wa Sulaiman kuliko Isaka Jamil kuliko Nagudi Asia kuliko Nachitende Silvia kuliko Nagawa Rehema kuliko Katabira Yusuf kuliko Nasozi Silvia Sewaya Youth Leader kuliko Nabukaro Harima kuliko Mr. kuliko MR Nakulabye oba nakulabye bakita muyimuta nakulabye aliko MR Nakulabye amanya gano gonna gensomye bonna bagira ku kadi ya NOP nayo mwaka ogwedde basala ne bagenda mu NRM era ne bakola bayiro kola kati amanya gonna gemuulidde olwaleero mufuba okulaba nga bano bonna mugenda ne mujjayo kadi ng'obudde bukyali gendo jeyo kadi kumanya gensobye 19 bonna bagende wa Museveni tetukyayagala kati wano video mutongole tandise mugambye mulabe abantu bangi nnyo abazze okujjayo empapula nga ate mubamanyi kisola balaga banyampi kati njala bagamba tuwulirize bulungi nnyo tulina ng'ombe egamba tottanga kibe nga tonna kikene nyandusu tottanga kibe nga tonna kikene nyandusu tutya mu demokrasia oleka wattu buli muntu ne yeetaaya nga bw'ayagala naye akaseera katuuka nga mazima galina okuvaayo singa president yali wakuganda n'ekibiina nga kiganya abantu okujjayo empapula zaabo abantu amu bani bali tebali ku kiku singa abantu amu tebasobola kwesembeza kitibaawo kabe bafuutu soja bamusinga tebakyasobola kulinnya ku kitebe
naye president angati tota kibenga tuna chikene nyandusu buli muntu omuleka ne yeyo cha yekka mu ngeri gy'abayagala okweyokyamu era kasitotuko kubanga tokyasula kusemberera office ezimu tokyasula kula president wamu tebakyakukiriza accessinga omanya nti kati bakutegedde kati olwaliro mu gujja okukima empapula ne mu kuzizaayo Anita Amongi Salimu Sale Museveni Mpuuga n'ebibiina ebirala byasindise ba agenti bangi okujja okukima empapula wabula bonna tubamanyi tutaddeko ki tutaddeko eriiso tugenda bategeera tutya olwezi ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 mugenda kujja akatambi kano mu mwezi gwe 10 oba mu mwezi gwe 11 mu mwezi gwe 10 oba mu mwezi gwe 11 oba mu gw'omunaana awo between ogw'omunaana ogw'omwenda gwe 10 mugenda kuzza akatambi kano muga n'ekisajja kino kyatubulira future information nga tennabaawo kati kanjibabuulire mu bantu bonna abajja empapula batusindikidde ebiyenje bingi nga bingi wano awo mubayi baavu balonkupe neje bajje ssente nze naawe abamu badde mubamanyi nga banyampi bazze nze naawe kati kyebagala okuliyetinga kyekiriwa Anita Amongi kyebagala okuliyetinga kyekiriwa baagala otusindikamu abantu bangi nnyo mu bantu abo tebagenda kubulamu bantu abayinza kufuna kaadi wabula abaana batabafunye kaadi ng'ate bamaze okusaasanya omusimbi bagenda kaadi zigenda kubamibwa badde eside automatically bagenda kufuuka ba independent nga bali facilitated oba bali funded by Anita Amongi Salimu Sale ne Mpuuga de Mapuuga mpuliriza bulungi bw'obanga oli muwagizi wa kibiina ng'era amanya amateeka n'obukwakulizo ag'okwesimbawo etteeka bwe likuga nti oli munnakibiina nti yes oggyeyo empapula nti yes singa mutuuka mu kasengejja nti ye ebisaanyizo n'obukwakulizo ne bikulema okutuukiriza ne wabaawo alina obukwakuliza butuukiriza n'ebisaanyizo ne bamuwa kaadi gwe abataweereddwa kaadi olina okugondera amateeka g'ekibiina n'odda ebbali n'owagira abalondeddwa oba okusirikira gy'osirikidde omuntu yenna gwe mugenda okulaba nga tebamuwadde kaadi naye simbawo independent tobuuzeeyo gurupu yaani ya Anita Amongi ya Salimu Sale ya Mpuuga ennaku z'omwezi ziri 13 gwa mukaaga 2026 ekyo kigenda kuva ku bakansala b'Erosi 2 bakyamani b'Erosi 2 bakansala b'Erosi 5 bakyamani b'Erosi 5 ba MP wenkomye bonna buli gomulaba nga nti agenda kujja independent ne ba MP nga agenda kujja independent nga akasengejja kamumye wabona nga nti ali independent tobuuzaani kaabe nga abadde alina kaadi ya NOP naye nga y'omu ku nkwezenge ziri Mpuuga ziri atutte manya bumanya nti be bo ndi wano okutegeeza Anita Amongi General Salimu Sale Kisawovuga and Mpuuga de Mapuuga. Let me state this statement in English so that every Ugandan can understand it very well. The Constitution of the National Platform and the other political parties in Uganda, it is well written and known to all members of the party that if it comes to electing, or if it comes out to handing cards to all participants or people who are going to stand on behalf of the party, the card is awarded to one person who qualifies. Those who doesn't qualify, they go behind of that person who have been awarded that card. So whoever doesn't follow the rules and regulations of the party, and he or she becomes an independent automatically, members don't ask those people where they are coming from and who is funding them. Those are the same those are the agents of Anita Amongi, Salimu Sale and Mpuuga, because they have come in big number to sabotage. We know them, but time will tell. Ekyo kibagambye bakitegedde bulungi nnyo. Ng'ennaku z'omwezi 13 olwaleero mwezi gwa mukaaga 2025 mugenda kiraba. Njagadde otegeeza Anita Amongi, Salimu Sale ne banno abantu bamwe tubamanyi bonna. Wabula mu democracy
nenkola Robert Kyagulanyi Center mo tatta kibenga takikenenyiza ndusu era gwe comrade yali omunange saagala oyo mbengo olabye abanyampi kola ekintu kimu kiri luddawo jangu mu inbox yange mpa amanya goyo ompe ekifaananyi nze mbiteeke wano ngenda kudda mu nkola yange eri enkadde nga nzija nengamba public nti onali ABCD nekiggwa ebisigadde Allah yamanyi kubanga ngenda kitandika mumpulire bulungi essaawa zino katusooke tubaleke bagiye empapula era temugenda kuyomba nabo kabere foot soja kabere MOP kabere kansa temuyomba naye mubaleke bulungi bagiye empapula nga democracy bwasoma kubanga bwe mubazize essaawa zino butajjayo empapula bagenda kati ekibiina ky'abadikiteta tebakkiriza democracy kati mubaleke bazijje bulungi nnyo bwe bamala ozijjayo akasunsula oba akasengejja kabajjemu bwe kamala obajjamu balina okugenda okwesimbawo independently nga bali funded by Anita Amongi then mugenda otegerera enkwezenge ezo nabaani ekyo mukitegedde bulungi nnyo so kati mumaze otegeera bulungi nnyo ensonga nga bweri abo maze obexposingira ddala wano tudde ne mu future ekyo mukitegedde alright mala okujjawo nakano buli omu ekyo akitegedde bulungi nnyo tugende mu maaso mwene mwenjagala ntuuke naye sinatuukayo eyo tukyali ku nsonga zino nga bwe zirina okubeera mwene mwenjagala ntuuke ne mulindeeko please mulindeeko eyo sinatuukayo so kati awo mutegedde bulungi nnyo mbayonyere mutegedde bulungi nnyo so buli muntu yenna mumuleke wabula kyenjagala musookemu njagala mubeere bakala bangu bwana musula ne bakaba mukisoko kaluma wano mwenna mumanya abantu ababadde mu byobufuzi ababadde ku ground n'abazoobuza bayingiddewo mumanyi enfuna yaabwe ennyingiza yaabwe n'embeera gy'abadde mu byobufuzi n'abatabadde mu byobufuzi njagala osooka okozesa obwongo bw'ogambe nti kyali ono wano abadde mwavu nga talina ddene ekikumi essaawa zino yajjewa ssente zikola project ABCD essaawa zino yajjewa ssente zifunding ekintu kino ku ssaawa zino abamu bavudde na ku byeyo ono azati okuyingira mu kintu kino ono yali yabula emyaka 5 ba 6 kati azati okuyingira wano abala engeri gye bafunyemu ssente ku speed okukola ebintu ebyo nawe soko otandika okwebuuza ebibuuzo ebyo then olabe enkola yaabwe y'ebintu osooka otandike okubeera nga wetegereza ebintu bino then ojja kufuna ansanga nze sokugambye nti gundi munyampi gundi ali gwerinda akasengeja kyenjagala oba waaka assurance kiri ekintu kimu President Robert Kyagulanyi Center buli muntu yenna amumanyi bonna bamanyi temweralikira bonna abamanyi just atula okutunuzibwa naga okay oyo kiwedde aho tuvuddewo kati mwenna ngenda kubaza mwenna abakoze video ne mukuba COVID 2025 bwali nyo bali ddala oyo twamusanguddewo ngenda kubaza mwenna abakoze video mukuba cameras namwe bwali nyo bali ddala finally abantu bategedde nti kamera zadde z'ababbi era niyo serike nyini ekyamugisizzaawo kamera ezo kankibannyonnyole nno temujja kira abantu wonna wabula before nga sindabalaga kintu ekyo kansoke mbasomere kampuni eno nga bwe nabagambye nti omulasha taliyo kampuni ya Museveni banne nga mukoddomi wa Museveni gwe bayita Edwin Karugire son in law ye muwandiisi wa kampuni eyo eyabalasha eyabadde baba na Uganda Karugire mmanyi lawyer waali awo Karugire ye nanyini y'omukubo ye muwandiisi wa kampuni eyo Abu Mukasa gwe nayogerako abbe ettaka lya Buganda emakindi wali nembaga nti mafia nyone namba talina namba y'omu kwabo abaddukanya kampuni eyo indirectly era nga yaddukanya business za Museveni both eziriko ne ku international kati Abu Mukasa yoyo nekifana kye kizibu kyakufuna ye kampuni eno bagenja kuzuula abantu bonna balimu Odrini Karugire mwali Abu Mukasa erinya Abu Mukasa mbali mu lulyanga nnyo oyabbe ettaka lya kabaka agula amataka ina buli kimu kusereza Museveni then kuliko omwami wa Kichoncho Florence ono erigo advisor era yoyo omukuba n'amateeka ba kampuni eyo wa Kichoncho Florence yomukubo kati mwena abadde basubira nti kampuni eno yani kampuni ya Mulasha Shia Mulasha kampuni ya Museveni
n'abantu be abayaaye. Kati tumaze okutegeera bulungi nnyo. Kati bwe mmala okutegeera ekyo, bwe mmala okuba ekintu kino abadde beemulugunya. Museveni yabadde ava Entebbe. Nga bw'ava Entebbe asanga poliisi ekoze eki ekiri yalinze buli wamu. Wabula yagenze okutuuka ng'emmotoka zikutte jjaamu. Kale emmotoka bwe zikwata jjaamu yabadde ayina okuyitawo. Naye ng'ebitaala ssaawa ezo byali biraze red nga tebikkiriza mmotoka kola ki kugenda. Kati lw'okuba nti ye bw'aba agenda gy'alaga takkiriza mmotoka mukulemberadde emuve emabega. Poliisi ya traffic n'abamagye ne balagira ab'emmotoka bakole ki bagende. Abasajja ne bagamba badrive tufe tetuna gye tulaga kamera tukuba fayini wano tetugenda kusasula ssente tetugenda kuvaawo wano. Abasinga obungi n'emmotoka ne bazivaamu. Kane Museveni n'asooka n'ayimiriza yaddaluza ne bamukozeko ambush. Abasirikale bava mu mmotoka ziri zonna ne bajja babuuze ki ekibadde emmotoka obutavaawo. Nabagamba abantu baganye okubaganye okuva mu kkubo olw'ensonga nti bamanyi nti ebitaala bino bigenda kukola ki bigenda kuleeta chaos. Kati Museveni n'agamba ekintu kyali muviiramu okugwamu ambush gy'atategeera olw'abo ebidduka okuba nti kati batya n'okuvuga ku sipiidi y'amaanyi n'okuyimirira balina okuyimirira nti batatya penalties ekyavuddemu ne bakonvinsinga then Yoseri n'akola ki n'afuna safe we n'ayitawo n'agenda nga nabali bagenzi kati kyamutiisizza nnyo. Kati kwe kuvaayo mu kuswala okw'amaanyi n'agamba nti ebitaala bino kamera zino zaaliwo purposely for what? For security. So si kukuba penalties. Omanyi bano abasajja tebaswala bw'ati bwe yagambye. The issue about the number plates is not fines. It is anti-crime. I want my people to put on the TV a picture I saw in today's paper. Put that picture if you have it. Today's, you see that young man? 45 years, was killed on 10th of June. A few days ago, this one here. Geoffrey Wayengara. It was in today's paper. I cannot accept our Ugandans dying because of an incomplete infrastructure. You remember when I addressed you in the parliament, I think it was 2018, I told you about the cameras. You were here with your policemen, just there, and that was all they were doing. And the one who's going to kill people doesn't call witnesses to see him. So I said, please, let's go technical. Let's have cameras. Now the cameras have helped us to handle a number of things. But the problem they have is that the number plates, these ones which are just, they are cooked. They just want to pick something and put it there. These are digitized number plates with a central command post. You touch it, the command post alarm goes off. This is the work of the number of the digital number plates, not collecting files and shit. All right. Nsanga bisibe na nyineka buyonje tambula. If the SOC cameras, they were not made for fines. So what about the money which was collected? Was that money paid back to the vehicle owners? And if I may ask, it is only in Uganda whereby vehicles, they have microchips and the barcode. Moreover, barcodes are not allowed to be public. Barcodes are not a public mechanism or for public display. Barcodes, it's something which involves people's information. So anyone, if anyone can scan that barcode, that means someone can access someone's information.
kiba kitegeeza Museveni ekintu kyamaze obbale nga maze okubba bannayuganda nga bategedde kampuni y'abalasha y'abannayuganda yiyo nzibi nojja weefuule boga nti abantu babakutenjera kubuuza abataliita Nabukenya ku kamera bamutomera ba poliisi kamera lwaki muamala ne muzisalawo ne muzijjawo. Museveni stop fooling people. Abantu abatomera muganda waffe ebusega wali ne bamutta ebusega wali ku kamera mwaleta footage oyo nga muganda waffe gundi bamusolo we Masaka Lita Nabukenya kiri buli kimu mwamotta kamera weziri kamera ne muzisalako wano basekirumira basabiriga kanono boyogeddeko go basingina kuzo mwezi 10 bamotiddemo kamera footage ali luddawa banda Uganda mekaba fudde nga kamera ziraba ne mutabawa evidence ne mutaba bujulizi buli muntu osobola okusaakinga ku Google ensi zonna kebere mu America gye bakola security ninga ekizibu tebayina digital number plates ntiziriko microchips no era teziriko barcode neza muziriko barcode kubanga mwagala kosa system ya mukutandika okunyaga abantu bogama tizade siza fine mwade mutekawo zaaki era lwaki zade sasuza abantu sente kitegeeza mumuloza bana Uganda basiru nga balinga bali abo mujenkage jensanvu bano balala mukko ate n'ensegende ekyuka omuntu yenango yagala okutegera kye kugamba gendo kebere ku Google naba politicians esingo obungi teziriko barcode era tezirimu zo microchips bateekamu bano bakikolanga trackingira ku bantu ne banakikola tebana kibagenda kukola kubanga bo bengira baziddukanya sell a cow and educate a cow. When you sell a cow and you use that money to educate a cow, nothing you get. So Museveni and your group, you are suffering from cow mentality. You were not supposed to be in those offices. Our country is in wrong hands of the people who are supposed to be cattle keepers. Now they are the one leading the country. That's everything is in a mess. Buli kimu kifu. Kubanga temuloza nga mugenda okukola ekintu. Kyovula muli babbi bubbi, muli baffere buli kimu kya bufere temuna kimwagala kwagaliza ggwanga. Awo nvuddewo ndoza mutegedde bulungi nnyo. Eyo sigenda mulwako. Olunaku lwaliro ngenda kuza omwezi ziri 13 mwezi ogw'omukaaga. Ngenda genda ali omwagala. Nina ka video kentaddeyo aka famire ya Namukaddomu bambi ng'alaajana nga balaajana olw'ettaka lyabwe jjajja abo bannyaabwe liyawa ekisomesa ekimu bamukuumira endagaano zoba n'ekyapa kye naye ate ebbanga ligenza okuyitawo ndowooza ekisomesa ekyo ne kyefuulira famire ne kyagala kitwala ettaka. Genda kusaba owekitiibwa Archbishop wa Kampala Paul Semwogerere n'ekereziya ya Uganda ebuna wonna muyambe famire eno efuna obwenkanya ku ttaka lya muzeeyi ono olw'ensonga ensi bw'etabanguka abantu abasinga obungi beeyunira kereziya oba beeyunira masabiro okufuna obuddamu so n'okufuna okuliraana Mukama Katonda kubanga ate bwe tubanga amadiini nago gatandise okuba nti gayingiramu emize emibi kiba kikyamu nakino kansooka ekikoleko okulambulula okutuufu. Mukama Katonda naffe ffenna yatutonda mu kifaananyi kye tutamanyi nti wakala ki era eddiini tugiyitamu okutuuka ku Mukama Katonda wabula abatusomesa mu ddiini bantu nga ffe era tugaa nti ensobi zikola bantu. Saagala muntu aveeyo avumirira eddiini y'Abakatoliki oba y'Abusiraamu nti avumirira eddiini njagala ovumirire ng'omuntu sekinnomu kubanga omuntu oyo abazadde bazaala myoyo bazaala mibiri tebazaala myoyo. Ozaala omwana n'omwana nakola ebikolwa nga naye tubisuubira nko asobola obikola nga naye tubikolangako sikiriza nti bwe badde okola just tuzaala mibiri. Kati n'eddiini oba ey'Obukatoliki oba ey'Obuprotestant oba ey'Obulokole si kyekizibu wabula ekizibu kyabo abatambulira mu ddiini yabagikulembera kyekizibu kyabwe. Tosobola kungamba akatambi kentaddeyo emisana ng'ekituufu omukyalo oyo yakwata ebipapula bye n'abikwasa bakulembeze b'ekereziya bamukuumireko ettaka lye ng'alaba nti bantu basobola omukuumira ettaka lye ku lwakatonda olw'okuba balina omutima gwa Katonda ate ne bamwekyusiza. Ekyo kiba kikyamu nnyo. Kiba kitegeeza nti kati omuntu yeesigana essaawa zino. Ngenda kuddamu nsonzanya akatambi kano naye nsaba Archbishop wa Kampala Paul Semwogerere ekereziya ebuna neefuga wonna mu Uganda mbasaba n'obuwombeefu muyingire mu nsonga ya famire eno bambi. Muyingire mu nsonga ya famire eno abasosodooti n'ebisomesa ebyabuzaabuza ettaka n'endagaano n'ebyapa by'omukyalo ono
bambi bakangavulwe family nefuna emirembe fena mu Uganda tukola kubeerawo na kuyitamu so so kufiirizibwa kale Archbishop wa Kampala Paul Semogerere nkusaba yona gy'oli ekitebe ekikulu ky'obukatuliki ekisangibwa Rubaga mbasaba please muingire mu nsonga za family eno bwe mala okuzanya ka video kano ngende ku byemwagala kuba byemwabi byabaleese ka video ke kano namwe kenyini mujja kuva wano nga mutegedde ebintu bino abafaatha bali ku video eno abasisita bali ku video n'abatuse kino wasobola okutuukirira ekitebe ekikulu ky'obukatuliki nsamuwulira katambi kano mukwate weekend ku family eno kubanga beesiga ekereziya ebayambe kubaterekera ebiwandiiko byabwe naye ate ekereziya mulimu abantu abalina emitima emibi nga so si ddiini wabula abantu sekinnomu nga balina emitima emibi nga beeyagaliza wuliriza bulungi akatambi kano Omwaka gwa 2012 Maria Teresa Nakibuuka afiiridde ku myaka 92 yakwata ekyapa ky'ettaka lye lyayika 2 n'agenda akikwasa abakulu mu ekereziya y'ekigo kye Naakulabye n'abasaba okukimuterekera yeewonya abanyazi b'ettaka abaali beesomye mu biseera eby'okulimutwalako ono nno nga yalina mu katuliki kakundiiri kino yakikola lwa kwesiga basaserodooti baatalowooza nti mudda balikola kyataasuubira nga wayisa akaseera Nakibuuka yakizuula nti ekyapa kyakyetaaga akagera ettaka gye lyali ery'ekika kye ekya Namuŋŋoona nga kuliko n'ekijja kino kyatandikawo mu mwaka gwa 1922 ekitundu kino kikyali kyalo era ab'ekika bangi abawera ddala 50 n'okusoba bagalamidde wano omuli ne bakadde be ne bajjajjaabe n'ab'eŋŋanda endala. Nakibuuka yakwasibwa ettaka lino era ne liwandiisibwa n'emmannya ge olw'ensonga nti ebiseera ebyo ebika tebyali nga entity nga tebisobola kuwandiisa ttaka lyabyo. Kyokka bw'atuukirira abakulu mu ekereziya e Naakulabye baakamutema nti ekyapa baakitwala ku kigo ky'e Buloba nabo baakyambusa mu kakiiko k'ekereziya ak'ebyettaka ak'essaza e Rubaga. Nga wayisa akaseera bw'ekereziya yaweereza abantu omugenzi be yamenya mu bbaluwa emu ebaanukula nga bamutegeeza nga abakulu e Rubaga bwe babasindise bamulagira amenyewo enju ye n'ebijja bya bwanoonye gy'abisengulira kubanga ekereziya yali yeetaaga okukozesa ettaka lyayo. Era ekyamuddusisa ekyapa ekyo genda okukituusaayo ng'akiddusa banyazi ate gye yakitwala gye bamunyagidde. Yakitwala kiteresa takigabangako era yayagala nnyo ensonga zino ziggwe ng'akyali mulamu naye nga tezikutuka. Kino tekyabamalira baalumba n'abantu be yapangisawo okutundirawo omusenyu ne babategeeza nti gwe babadde baweza obupangisa takyali nannyini gattako ne yali amulimira emmere okumulagira obutaddamu kusaalimbira ku ttaka eryo. Ekintu kyamuleka nga takitegedde bulungi kwe kumpita okuyita okw'enjawulo mu mwaka gwa 2023 n'aŋŋamba yalina obuzibu. Namukadde byatandika okumusobera ekyamuwaliriza okuddukira mu bakulu b'ekika kye nabo abaasitukiramu bwe baawulira nti ettaka ly'ekika lyagenda. Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋoona Richard Luswata Musajja Akaawa yakulukuunyiza bakabona ba Katonda omukugu gw'ebbaluwa okubajjukiza nti ettaka lye bagezaako okuwamba nga bwe liri ery'ekika nga Nakibuuka abaddewo nga mukuumi waalyo. Kereziya mbweze basuubiza okutuula n'ab'enfunda eziwera nga buteerere okutuusa lwe yabawandiikira ebbaluwa eno ng'eraga nti okusinziira ku kye bajjukira nti Nakibuuka bw'alimisa nattuko ettaka eryogerwako n'aliwa bulungi ab'eggye lya Biikira Mariya nga kale bo tebalina musango gulyawo okubavunaanwa. Nga bituuse wano Nakibuuka yalayira n'ayita n'ab'ekika kye n'abategeeza nti ne bw'abanga afudde omulambo gwe teguziikibwanga ng'ekereziya tennazza kyapa kye. Nga Katonda bwagera ku bbalaza ya wiiki eno yajjuludde Namukadde Nakibuuka wabula n'okutuusa olwaleero ab'ekika bakyaganya okuziika omulambo gwe mu ngeri y'okutuukiriza ekiraamo kye eky'obutasibwa mu ntaana ng'ekyapa kye tekiriiwo. Mu maaso gaffe ne mu maaso g'abakulu b'ekereziya naddala abakulira eby'ettaka mu ssaza ekkulu erya Kampala lwe baatukyalirako ku nsonga ezo wano Mukadde n'abategeeza nti yandiyagadde okugalamira ku ttaka lino ensonga ezo ziwedde era n'abagaa ye taziikibwanga ng'ensonga z'ekyapa teziwedde. Kitusaba era twakitegeezeza abakulu ne batusabamu akadde katono tulinze batuddemu. Yagamba nze yaŋŋambira ddala ngenda kumala ennaku ennungi zino nnya kati olwaleero lwakusa. Ku lukomo lw'essimu tugezezaako okutuukirira Father Mark Richard Sajjabbi atwala akakiiko k'essaza ly'e Kampala ak'ebyettaka nga buteerere.
kyokka ag'omunsonda ge tufunye okuva mu kakiiko kano galukakasiza bulungi nti Nakibuuka ettaka yali bawabuwi era n'ab'ekyapa bakikyusa dda okukiza mu mannya g'ekereziya. Ono tumubuuzizza obanga omukadde yabawa obuwandiike ku ky'okubawa ettaka lino wabula n'awuunawo era nga bwe tugenze mu maaso n'okumubuuza obanga balina ekinkumu ky'omukadde ku mpapula ezikyusa ettaka era n'asirika bw'ecceccerere. Tukitegeddeko nti abafamire babaddeyo n'enteesaganya n'abakulu okugonjoola ensonga wabula ng'ekereziya yeekalambidde nti egenda kubasalirako katundu butundu ekabawe ab'ekika kye baganye. Kati omuntu bw'obanga obadde oli akuteresezza kifuuka kikye kubanga kati ekitugambisa nti bamale kutuwa ekyapa kyaffe kyekyo ekyokulaba bana atugamba nti tuziike bajja kugamba tubalina naye ffe twagala basooke batuwa ekyapa kyaffe mu ngalo. Tutuuse kwamuka kifo kino ng'omulambo gw'omugenzi Nakibuuka gukyali mu ddiiro mu maka ge Naakuwadde nga bwe balinda ekereziya wa Katonda erubaga okubaako kyenyega ogw'okusirika ekkiriza omulambo gubawunyirire olw'okwefuula nampulira zzibi. Balowooza nti akadde ke basaba kasaawa busaawa naye olunaku lwatuuse kuggwako nga tebatuddidde n'olwaleero tukyabalinze. Nze nja kukunga abazzukulu baleete enku tukume ekyoto tukume omukadde ne bweneeba wiiki ne bwenaaba mwezi ng'ennono bweragira. Batuganye n'okuziika ate twabadde okusima batugamba tusimulewo n'abaliwo kati tumusuule mu kitansani bannange tukole tutya. Alright. Owekitiibwa ennyo Archbishop wa Kampala Paul Ssemwogerere ekereziya ebuna wonna nesaasana mu Uganda. Ku nsi kuno ffenna tuli bayise kereziya nene ennyo erina ebyobugagga bingi. Bwe tuba nga constitution efuga ensi yonna nga ya Bibbuli ebigambo bya Katonda ebiseeneekerevera ebiwoomerera buli muntu ayagala okuwulira nga tetwesigamye ku mateeka ga nsi eno amawandiike effe abali emmere ge twewandiikira. Bw'abanga mukadde yaleka tawandiise baluwa yonna egamba nti abawadde ettaka eryo nga talina we yassa mukono nga bonnamawulire bwabagambye nga tewali buwandiike, nkusaba Oweekitiibwa ennyo Paul Ssemwogerere Archbishop w'e Kampala abasajja bonna bali mu nsonga zino mmanya bagenda kuddako ggwe oba bajja kuddako kutunda kereziya. Ndi mwennyamivu nnyo era nze ennaku ezimu ngenda siwukanga empisa ku bannaddiini n'eddiini. Bwe tubanga bannabyabufuzi batutawaanya nga n'amateeka tegakola nga n'obwakatonda butumanyi nti bwa Katonda ntuulira ekigambo notulanga omutima gutusse namwe tetukyasobola kuddukirayo otuuka omuntu agambe temunziikanga ekyapa kyange tekikomye gwe n'ogamba nti yakibawa obuwandiika obulaga nti omukyala yabawa ekintu ekyo buli luddawa abadde ayegaayega nga anaatera okutuuka ku nkomerero y'ensi waagikomya n'abagamba mumuyita musiru nnyo okubasaba ekintu ate kiyabawa nga tewali muwandiike. Kereziya muyina amataka n'amataka ate nga naga mwafuna ga bwereere mukwate ekyapa ky'omukadde bamuziika tabenkere mirembe ne bannannyini abasigaddewo bagende bakole balina okukola. Bwebanga constitution empandiika ez'abantu zitutawaanya nga ne constitution yaffe eya Katonda gye tuwuliramu olw'Essande ne tuwulira ennyimba z'eddiini namwe mutufuukidde byambika tugendewa. Bwetubanga mukyasobola kukwata bisuubizo by'abantu mukadde agambe temunziikanga ekyapa tekivuddeeyo ngero gabo ng'okuba akabonero ngoga nti ngenze kusembera twesigaani kati. Mwagala ffena tufuuke babbi oba tufuuke bakumpanya. Omuntu yandisembuyo ku nsi kuno okukola ekikono yalibadde munnaddiini ali naddala omukatuliki. Omuntu yandisembye okukola ekikono ku nsi kuno yandibadde munnaddiini ate nga mukatuliki. Ne bw'obanga osobola okulemera ettaka ly'omuntu nga teyakuwa buwandiike kye tuyita consent oba right n'oliremera n'omutooka muga nti bagenda muziikawo n'ebijja bijjewo. Baddu ba Katonda ki kye mwesiga era eddiini eba etuyamba ki? Kwegamba omuntu ku nsi obonebone n'olunaku lwe bakuziika obonebone era sisuubira nti mukadde we bagenda musabira
bayinza okukola entondo ekyo kyonkimanyi mbamanyi bayinza okukola entondo omukadde ne batamusabira naye wano wembuuliza bonsabira nenemera ku ngulu banesituuka mu ttaka mujja tandika okuggula abantu amaaso batandika okulaba ensi mu ngeri endala the moment omuntu omujja w'abadalabira ensi n'atandika ogiraba mu direction endala omuntu ajja kufuuka ezzike kino kiddamu kibalabula bannaddiini mwenna abantu ba Katonda bemukulembera singa munaabateekako embeera etandika obbabuusabuusa mu bikolwa byammwe n'enkulembera gye mubakulembera mu ddiini ne batandika okulaba ensi mu anga endala mwandikifuwa nga mukizza munda Archbishop wa Kampala Paul Semwongerere w'ekitiibwa nkusaba n'obuwombeefu yingira mu nsi eka bbiri kijiko kya sukaali eddidinde kijiko kya sukaali wa kijiko kino ekiwa abaana eddagala ekifuba ku ttaka limulinda omukyalo bali mu muddize family ekyapa kiba muziika atebenkere emirembe amina nimekutuuka mugulu ako kulume wa Katonda magemu nange abantu kwetulekera batufuukidde ekyambika ku nsi nvudde ekyapa kyange nga nkibanja nabeesigamba tere olondo Katonda ng'omukyalo aloopa oyo gumula balemedde ku ngulu ajja baloopa taata mukama antuuse wano naye nzize sitebenkedde nti ate ogubadde nti munnange mbadde musomi nga ndi mu katuliki kungwe era neesiga eddiini n'abakulembeza batukulembera ne mbateresa ebyange naye munnange nvuddeyo nga abakatuliki kalekerezi remedde ekyapa kyange era ntutende ennaku nga ndemeddeko ekyapa kyange bakiremedde nakate bakimpadde Katonda ajja muga munnange omanyi nti olina kyotaategera kyeki sooka owummule wali omusango nja gwokulwanira kyovula nti abantu abasinga obungi mufuna ebizibu ku nsonga z'abantu abagenzi goyinza okulooza nti omuntu oyo afudde taliiwo omuntu afa mubiri tafa mwoyo nkikuddamu omuntu yenna afa mubiri tafa mwoyo yensonga lwaki nti omuntu bw'afa tasobola kwogera naye buli kimu kyonna kyemukola abaakiwulire baakiraba omuntu afa mwoyo era muletako nnyo akajanja akakuumuusa gula akamugwanya abaako gwatemba bwe munyigiriza ennyo abaako gwatemba n'amulinya ku mutwe namuga amujooga kino ABC tekigenda kukolebwa gye muyite emizimu misambwa si misambwa abantu bano bafa mubiri guno ne guyiika wabula ye ng'omuntu omwoyo gwe gusigalawo nga gula buli kimu kyonna era mukolako effujja eriyitiridde ne mulumba asobola okulinnya ku munamugamba nedda kino kyemukola si kituufu mwegendereza nnyo obwa Katonda muyinza okulooza nti mumanyi nnyo ensi ensi temugimanyi ensi nzibu awo tuvuddewo nawo njagadde kibeerewo kale tugenze ku puroguramu yatuleese ekitundu ekyokubiri era nga nkitandise bwe nti katutandikire eno mu nteekateeka ey'okulwana ekibiina kya National Platform n'okulwana obukulembeze bwakyo okusingira ddala okusuula Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine kukyagenda mu maaso bukyanga y'ensogga olw'okukanula ebyobufuzi ebintu bingi bimwogeddwako ebiriko emitwe bitaliko mutwe n'amagulu ne tuvaayo ne tubiwakanya era ne tubirwanyisa mpaka we tubisudde wansi n'okutuuka olwali kubanga waali n'ekibiina kya National Platform nga weekiri wattu abatamanya ngamba tebatudde bakyagenda mu maaso n'okusala ettoto n'okusala omugambo na buli kimu ekisoboka okusobola Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mpuliriza bulungi nnyo abalwanyisa Kyagulanyi lunaku beeyongera okumeruka Museveni waali Kisawovuga waali Anita Amongi waali n'abo abagamba nti bali mu ludda olwagala okuggyako Museveni so nga ate bakozi ba Museveni balina ensimbi ezitutugana ng'obukolwa bakozesa buli musiru yenna ayagadde okukozesebwa mu ngeri yonna gy'aba yagaddemu ensimbi kasita banga asobola okusiruwala ku level ko baagala nkiddamu balina ensimbi empitirivu ze bali redde okusasula buli ayagala okusiruwala ku level kwe baagala asiruwalireko ng'asiruwala ku National Platform ne ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kati nze ne information mugiwulire bulungi nnyo gyoli abalamu nga n'akatayi tekannasala
emyaka gyonna tubadde tulwana nga basajja ba National Advance Movement ababbi nga bagugulana ne National Unity Platform ne Robert Kyagulanyi Center kabagamba Kyagulanyi mukozi wa government Kyagulanyi akola ne NRM twaga bijja kufaayo mpolampola mujja bejjirayo tije Kyagulanyi abazungu bamusasula sente Kyagulanyi musiyazi era n'ekibiina kibona basiyazi biki baboyogere bigambo ntusirika tugamba bijja kuvaayo wabula Katonda bw'atali antungo munnange olumu yatemba omumpembe wa America Donald Trump n'ayimiriza ensimbi zonna ezibadde zijja mu Africa bwe bayimirizamu n'essente z'okuvuga empanga kwolwo bwe tutegeera nti sente zibadde zijja mu National Advance Movement ez'ovuga empanga okuva Donald Trump yemiriza sente z'okuvuga empanga mwali mulabyemu nga bazzemu gandi Robert Kyagulanyi Center muli wa Bisega National Platform sente nemutegere ensasanya bazisasasanyamu ekyo ne kiggwa kati tubadde tuli busa abadde bajango baerera omwezi oguweddegu omwezi 3 babega mbadde nnwana olutalo nga waliwo akabinja k'abantu nga batandise blackmail propaganda gwe baagala okuteeka ku bakulembeze ba National Platform naye nga batagetinga president yennyini Kekalwa nabaga omukyala gwe bayita Winfred Nakandi omukyala ono mukozi wa state she's a state agent era badde atambula across the world ng'akola emirimu gya Museveni omukyala ono era yemu ku group y'abaana abawala abatambuzwa state okukola emirimu gyabwe ng'aliko mu FDC abadde mukozi wa Anita Amongi n'ebirala kati yamusindika ajje mu National Platform akola omulimu gwegumu fene tumutebuka ngo budde bucya tumugamba ffe tukyagala mivuyo twakola batwakomaki twakoba ba agent badde waabwe kati omukyala ono ne ka group ke ne omusindika akole Malis nagezaako okunoonya babloga abasinga obungi abali mu diaspora n'abali eka nga baguze emboozi etakwatagana ng'empale za Museveni naye nina ekibuuzo kimu bw'ogamba nti oyagala enkyukakyuka era ng'oli wa nkyukakyuka si bwe kiri nti ye nga wajja kukima kaadi lwaki ate ojja netteeke ate erisaba enziro omukulembeze w'ekibiina oba ekibiina ky'ogenda mu gwayagala enkyukakyuka soko tekewo akabuuzaawo lwaki gwagamba nti oyagala enkyukakyuka ate ojja ne method oba enkola eyagala osiiga ettomi ekibiina n'abakulembeze baakyo n'omukulembeze waakyo ow'okuntikko nga gwe kakakodyo kojjiddemu oba ozze ku nkyukakyuka oba olina ebyo ebabikuleese kiba kitegeeza automatically oba olina ebyo ebikuleese mu system ya Museveni eya divide and rule eya blackmail propaganda omukyalo ono gwe bayita Winfred Nakandi ayina bogulupu abantu bangi bwatambula nabo ng'agenda akola propaganda blackmail yasooka kuba blogger bamanyikiddwa abloga amanyikira mugafe tujja kuyingira mu ntalo zetu tuzitegeera bulungi nnyo omukyalo ono yono kwefaanana yabalagadda naano ebutuluki yaliwo yatuuka ebutuluki wano yoyo omulaba bulungi nnyo ate era waakabano nga bwomulaka face ke yeewakana ati si waakaba naye batera evidence yoyo bulungi nnyo omulaba bulungi nnyo yoyo Winfred Nakandi oyo state agent era monne wa Anita Amongi nkyabalaga bifaananyi byokka era yoyo omulaba bulungi nnyo mayinza enkuba bifaananyi buli kimu nenkikulaga bulungi nnyo era yoyo era naye muganda mannya ngenda dde okuviira ku ntono gwabadde alwagala omulaba yo yennyini wano nga balina Nyamutoolo era project yemu oyo Nyamutoolo ono Nakandi era no wano Nakandi wano nga balina ani Anita Amongi kubanga zino state projects bakozesa ozozera bulungi project zaabwe ozire bulungi wano nga balina Nyamutoolo state projects zozera bulungi nnyo mwalimu muwakana nnyo zikyagala abantu bawakana zizo state project kati yazze mbwaza yagala kaadi yaki kaadi ya NOP fete tuyina buzibu tetuyina buzibu wanera wuyo mumula bulungi nnyo wuyo
ensi yagizunze bulungi nnyo oyo nkyabawo bifaananyi kati wano yalina efamire ye wano kino basembe balaga ngali Rwanda kyokka ye wakana ndi busimu nya Rwanda wano yali Rwanda ba relatives be Rwanda ndozo ne kitaawe oyo yeyo yennyini ng'omuntu wano yali Rwanda ye family bulungi nnyo ndozo bala bulungi kyokka ye Fred yani ye Fred nakandi kati obuzibu valuddawa obuzibu buno bwamala okunoonya ba bloga bamukolere malisi omukulembeze waffe n'abakulembeze ba national platform ba bloga basinga obungi ne bakidde ebbali nayagala akwate ba bloga bali mu nkyukakyuka bennyini kubanga omwezi oguwedde yafuna budget ya million 6 ng'alina okusasula ba bloga basinga obungi batandika okukola ebboozi ba bloga nembalabula amule bakivaamu basigale bakisigalamu kati state nemulagira agenda akolagane ne Dindo Bowasava ne Kwezi n'abalala batandike malisi balikodinze series oba mu video buli mu series nga bagenda kugamba nti bagenda kozesa AI generated voices messages ne buli kintu kisokola malisi ngade mu voice notes zabadde batalisentire mu president simanya badayogera nani kati bayina system ya hackers ne ba state machineries abagenda okukola AI generated messages voice notes ne bifaananyi bigenerating bagambe nti abadde ayina enkolagane president n'abantu abala mu kibiina era batekeke emboozi egamba nti buli mukulembeze ali mu kibiina kya national platform alina engeri gy'akyakalamu n'abakyala w'abaana ab'obuwala bali mu kibiina ng'abakozesa mu bikolwa ebyokwegadanga eyo statement gye bagenda okukozesa era gye batambuza essaawa zino kati bwe balaba nga bloga bonna babakyukidde nga balinawo state agent waabwe Dindo Bowasava ne Kwezi n'abalala ne batandika okulikodinga bu series bwa video era badde butambula ku social media naye unfortunately bana abantu baloza fete tutegeera ndi wano tegeza public nti omuntu obo oyagala kufuna kadi ng'oyagala kwesimba mu kibiina kiki ekikukosa propaganda oba malisi ku kibiina ky'oga nti oyagala kwesimbamu era lwaki main focus ogiteeka ku mukulembeze waffe gobadde bateekako malisi w'ebisiyaga ate kati mumuteekako malisi wakwagala bakazi njala soka kubuuza mubadde government yennyini gye musavinga ebadde ekola malisi ku president n'abakulembeze nti basiyazi ekyo automatically katonda n'akireeta ne kivaayo ngaba ennyini basizi kati sawa zino lwaki mugireetinga propaganda blackmail nti ate abakulembeze ba national platform ne president ate baagala bakazi ab'enjawulo era bonna balina buli musajja ali mu national platform abakulembeze alina abakazi ab'enjawulo yeegadanga nabo kati ekyebisiyaga kyagaana kati muleese kya malisi ekyokwagala bakazi kati kino wanjagala mbasiigire ekifaananyi bw'olabanga embwego bw'ekiwempe ow'eddiba yetawala kubanga ow'ekiwempe taliko wadde akawunyawunya naye ate ow'eddiba embwa ejja kulya ekumaliwo ekisookera ddala mu abasajja ba NRM ne bapropagandisi ba NRM njala musooke mwige ekintu kimu bwe mbanga mukoze ekintu ne kibalya musooke musirikeko muviireko ddala musirike mwakola malisi ku Kyagulanyi simanyi musiyazi simanyi noku musiyazi ne kibalya ne mugaya Museveni Kyagulanyi akola Museveni biki ne kibalya mwandibadde muyiye ekintu ekira kibayita batya mwandibadde mufokasinga nnyo okuza lavu yammwe eri abantu nga mukozesa new breeds ez'abantu abasobola okubakolera kye tuyita public relations ku social media ne ku local TVs wabula kibalimi mudira abantu abaluzinga credibility already nga babaddeko bakoze malisi propaganda ku buli muntu yenna gwe badde baagalamu ssente ate mu stationings batandika okukola mwe kye muyita malisi oba propaganda pro max Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform ne mugaa nti abantu bagenda bibayinga no tosobola kuddira nnyanya nvundu n'oziteeka mu nnyanya ennamu n'ogaa nti ennyanya zigenda kusavuva nga ziba zigenda kwonooneka kati already Kwezimaana NRM propagandalist
ebintu byabayogera tebikwatagana already abadde ku project ya mbwako wasula Kyagulanyi project negana toyinza kudelwa wasava yagati agenda kusula ne mu wiki emu nukwe mulemye yale mwa densi atego muleta ngali nono omwana nakandi feria mbwatajje atandiko gamba musimanyi nze munupu abakulembeza bagala abasajja musimanyi ninafe ne Kyagulanyi kati mukyala njala soka kubuuza ebibuuzo nga bibiri wano njoke nsumula information wano tulina Bobi Wine ne Kyagulanyi siwe kiri nti abantu babiri banjawulo tulina Bobi Wine ne Kyagulanyi Bobi Wine ye muyimbi Kyagulanyi munnabyabufuzi ompulya bulungi nnyo kati ffe twogera ku Kyagulanyi omuki munnabyabufuzi Kyagulanyi munnabyabufuzi musajja mufumbo ne Bobi Wine yali musajja mufumbo ayina amaka ayina n'abaana binye badde bizibu mwogerwako owulira ayina omukyala atasangika era bakolako ne malisi nga yakajja nti ate Kyagulanyi yazaala omwana mu America omumanyi mukyala kyakola babi yagamba timumanyita yagamba hani bwebanga baga nti olina omwana muleta akule ne baana banne bagenda okuzuula nga propaganda omwana taliyo naye omukyala gati abaana baleete bakole ki abaana bakulire baana bannaabwe zisiina buzibu ekyo nakyo nekifiirayo kati njala sooka kutegeeza mukyala gwe wajjira ku mission nkyamu so si bya bufuzi ng'oyagala mbu oyawulemu famire ya Kyagulanyi that was your mission nga bw'omanyi nti abakazi abamu endowooza yammwe ebeera no mu kyenyi temusobola kulowooza wala nnyo first and foremost Babi javu ne Kyagulanyi wala nnyo kati gwe tosuubira okujja okukola propaganda ne blackmail nti alina kyagenda okukyusa ku Babi ate era njagala okukulabula bw'oba oyo omunyumya emboozi zo n'eddiini bw'owaseva ne kwezi togeza n'oteekamu erinnya Babi mu bantu b'olina okwesonyiwa weesonyiwe Babi Itungo togeza n'omuteeka mu mboozi zo tagenda kuddamu talina kyagenda kukola wabula woosula ne famire yo ne wagenda okuddamu okuyita oyinza obutaddamu kwagala kuyitawo ekyo kyo nkikulabula osobola okumanyira Kyagulanyi the politician wabula tomanyiira mukazi gwe bayita Babi yenga y'omuntu ng'osuubidde nti oyagala mu kukoletekawo propaganda oyawulemu family it is impossible lwaki one Abaganda tugamba olukujja webajjula ne lukutwala webasaaniika luba luzibu nnyo kati mukyala njala kugamba olwaliro si lwe bisoose abakyala okuva bagamba nti Kyagulanyi yabeegwanyiza Babi n'abiwula n'asirika era yetayomba kati si ggwe ojja okuba osoose mu nkola yammwe state yagezaako nnyo okwagala okuwamba Babi okumujja ku Kyagulanyi n'omutta n'okuwamba abaana ba Kyagulanyi state yagezaako okuwamba famire ya Babi era Kyagulanyi awukane mukazi we byonna byagaana kati maama gw'osuubidde mechanism ki system ki gy'ogenda okukozesa nti oyawule Babi ne Kyagulanyi ku mboozi etagatta lwaki kasooke kunyonyole singa wabadde ozze buzi from nowhere twandigambye oba tuwulize ku mbo naye ng'ozze mu kaliba ng'oli politician there is a difference between someone from far who's not near politics twandigambye okay no problem let us have some time to listen to this lady but you came as a politician who is known from NRM as a state agent. Now you are cooking propaganda against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Who is going to buy your propaganda and blackmail? Wani agenda mugula? It is impossible. Gashumba yakole ekintu kyekimu kyamulema. N'agamba Babi agenda mu boarding n'agenda esibe kiri n'agenda wa Museveni. Nitumugamba leta prove nga tajirina. Kati who the hell are you? Tolina kyosobola kukola. Oyo propaganda blackmail yaggwawo. Ompulya bulungi nnyo nsobola okuwandika abantu basobola okuwandika message mwakola amaloboozi bagaka aya asobola okukikola kati gwe mukwano okujjako kutuprovinga olina kuleeta ekintu kimu kiri ekintu kimu olaba enkoze bwe nti ng'oli Tumbo Saidi kyekisooka obanga olina akatambi
akalaga ngono mukiise bawo ekisolo oli atulaze animal farm nga kalaga gwe n'omuntu gwoyogerako mukazanye ku TV za mwezo neze kampali kimwagala, then we shall prove that. If not that, zip up with immediate effect. Tukoye blackmail propaganda mwaga musajja musiyazi ate kati ebisiya bivudde ate kati mugamba nti ate abakulembeze ba national platform n'omukulembeze ate simi please mutuyambe singa kyabadde nti omuntu akikoze from nowhere atali bya bufuzi leko limu angu ya bufuzi ate oli agent ate ojja osiriwala ekyo kitono nnyo ku bintu bye tuyiseemu olwaleero wabula nkulabula mbantu botazanyirako osobola okuzanyira ku kyewala tozanyira ku babbi etungu tomuzanyirako wadde omuteeka mu vidiyo zo. What? Government esigaddeko akantu bwe kati. Oyinza okufeesinga legal actions oba oyinza okufeesinga public. Sikutiisatiisa. Bwe nasooka okwogerako wano kitaawo kennyini alina abantu be yasindika baŋŋambe munve ku muwala we ne mbaga mugambe muwala we mutuddeko nze muli ku bwongo oba nze namumma obwongo. Obutegeera. Kati diversion zammwe propaganda blackmail ayina okukoma with immediate effect. Kuno nkulabulabulabuzi lwaki asooke kunnyonnyola ototegeere. Gwe kennyini nga Nakandi toyina basis ya claim yo teriiwo kubanga you are an agent from NRM. We know exactly what NRM does in politics. It's all about blackmail and propaganda. If you have evidence, proof, if not AI generated evidence, kubanga tuchime chimogenda okola. The person whom you were given to help you to cook the propaganda, Dimluwa server, is not credible to public and he is toxic. Tena wasula kubera. Kwez is just a backing door. Mbwa etaina buongo tena kyasobola kukola. Bano ba YouTubers bewadde sente to prove you wrong bonna basiru tekuli ategeera. Kati kansoke nonkulage njagala mbazanyira obutambi buno nga bwe nabwo arranginze mulyoke mutegere blackmail propaganda abana basajja kubakola. Kulira bulungi nnyo mbazanyira kamu mayinza information njigatta bulungi nnyo ulira subuga ebigambo ebiri mu nupu nze binsobedde buli muntu aleese muganzi onekwezi okumuteeka mu bifo ebyenjawulo njagala njogera amanya g'abaganzi be baleese ng'otunnyonnyola kakati Lubongoya wakitegedde bulungi. Lubongoya namulabye yaleeseyo bamanyi bonna ne bo batobaŋŋambe bwekiri mu nupu awo okimanyi nabagamba nze neetaaga security bwe naasi nagifuna sijja kubaabya bulungi naye we nagifuna nja kubaabya amateeke ku ttaka buli omu aleesimu oyo omu njagala mukwata ebintu tutambula kamu kamu oyo omu yokwezi neri embata yabitanga oyo omu oyo meka omuwulira nkulaga abantu bano nga bamukumenyedde kati labono zoba NUP nagivuddeko gisuula kati kambabuulire kuba ne bino mbadde saagala bibagamba but let me tell you this mambu akambi agenda suula nupu mmwe kambabuulire ndi munene nnyo wano mu mawulire ge Uganda yadde waliwo ababagambe musimanyi mbwe ekibiina kyammwe ngenda kisuulira mu kkooti nze sinza afuga ekkooti za Uganda ng'ennaku z'omwezi lumu June mark the dates 1st of June kubanga ekigenda okuddako eri NUP temugenda kyagala abo babiri tugenda mpola kati bano ba YouTuber obudde bonna ze kugambye kavula olunaku lumu kigenda kusitula babbi empya ziyise mu muntu ekyo kibabuulira kyokka ng'ekikwewuunyisa bwe balwanira Kyagulanyi ate naye asidelininga nnyo n'omugole Kyagulanyi ayagala omugole ono okufa obufi era ndowooza mu kalulu ke tugenda mukigenda kukwewuunyisa Kyagulanyi abantu bagenda okuyiirawo omubiri 100% bagenda kubeera aba omukyalo ono kuba uma n'emubbi agenda kufiirawo
Kyagulanyi agenda kufiira okulaba ng'ayitamu. Nenubiyaniri abo abantu babiri. Kati omuvubuka oyo ali emmere n'ambala n'agenda n'agula toyi n'apama. Oyo gw'olaba ayogera. Agenda n'agula emmere waka simanyi wa mufumbo n'agirya n'ambala n'agenda mu toyi n'asala ebyayi n'afuluma. Oyo gw'olaba. Oyo. Mbazanyira video zonna muzire bulungi kubanze nkuwa information nga njigatta bulungi ekutambule bulungi otegeere. Bino bira bigenda otuukawo nga tutegedde bulungi. Nkuddira bulungi ono muvubuka otegeere. Ali emmere oba agigula bagitwala bagifumba n'abaana agula akamu bw'anage n'asala ebyayi kubanga naye alowooza ategeera. Kankuddiremu. Wulira. Obudde bwonna ze kugambye. Kavula. Olunaku lumu kigenda kusitula babbi. Empya ziyise mu muntu. Ekyo kibabuulira. Ekyo kibabuulira. Kyokka ng'ekikwewuunyisa gwe balwanira Kyagulanyi. Ate naye asidelininga nnyo n'omugole. Kyagulanyi ayagala omugole ono okufa obufi. Era ndowooza mu kalulu ke tugenda mu kigenda kwewuunyisa. Kyagulanyi abantu bagenda okuyiirawo omubiri 100% bagenda kubeera aba. Omukyalo ono kubawuma n'emuppi agenda kufiirawo. Kyagulanyi agenda kufiirawo okulaba ng'ayitamu. Nenubiyaniri abo abantu babiri Kyagulanyi agenda kulwana okulaba nti bawangula. Ababiri kati waliwo lino effulungu ly'Ebungereza. Effulungu ly'Ebungereza mulimanyi bulungi nnyo. Njala mulize bulungi nnyo. Sigenda kamera kuzanya katumuli okemmanya kiriki yawe nga bw'etambula. Ndoza mutegedde bulungi. Omanyi Museveni abatamutegeera kyovula babasse nnyo mangu. Museveni asobola okuleeta emboozi n'agikuteerawo n'agikuzimbira n'agizimbulukusa. Bw'oba tolina bwongo bukola osobola okukola ki? Osobola okugigwamu. Kati nga ffe abamusoma ntumutegeera. Bw'olaba abantu nga batandise okwogera emboozi ng'efaanagana bwe baba bagerekkirira bweti ng'ekwatagana bwe beeyambuka nga mboozi y'emu nga nabadde bajogera bonna bagwa mu kategole y'emu tobooza bakolera ani era ani abasasula. Mu sisitiimu eyo biri bye mbamenyedde ebyokwagala okwawula Kyagulanyi ne mukazi w'emyaka bukyanga yingeri ebyobufuzi byonna byalema. Babadde balina okuliyetingayo emboozi ejje ng'eri mu direction ey'oyo omukazi gwe boogerako olwaleero. Mbwesobola okulaba nti ebuleekinga ki? Era mulina abagenda okulanga balumba babbi directly okumuteekamu ekintu ekyo wekiri era mbukireete babbi okwawukana ku Kyagulanyi. Ekyo ekintu bakikola state ekikola kubanga yayagala dde okwawula Kyagulanyi ne babbi ne kigaana. Kati kyebagezaako essaawa zino okuzimba. Kati abakulu bagenda okuzanya obutambo byonna bagenda obuteekamu bye mwagala byonna. Mbatumbiddeko nnyo era mbaagala nnyo. Lwaki mbaagala nnyo? Ensonga lwaki mbaagala nnyo mutunda obwongo bwammwe ku ssente entono nnyo ne bakozesa emirimu emizibu ennyo okutuukiriza. Lwaki okutuukiriza? Bw'abanga babbi yeegala Kyagulanyi from nowhere nga bwe yali oba Bobi Wine bwe yali mu ntandikwa n'ono aliwo gw'osuubidde kya Bobi Wine oli omukadde yaliwo mu kusooka ne Kyagulanyi ono aliwo osobola okwawula abantu ababiri. Bw'abanga abazadde baali mu okwawula abaana ba gw'osuubidde ali emmere n'ogenda ne weeyamba n'ofuluma nga totegedde ekikolwa ky'okoze osobola okwawula abantu bano mu programu eyo gye mulimu eyo. Kati politikale mulemeddwa okubreakinga Kyagulanyi mwagala kuleeta
psychological warfare etagenda kola lwaki. First and foremost, buli muntu abera blessed mu ngeri ye. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali blessed nti psychologically wa amaanyi. Azwero ne mukyala we psychologically wa amaanyi. Ayise bintu bingi. Kati mwe muli kumuno propaganda musimanya yagadde na yagadde oli. Njala bagambe kigambo kimu. Kibayita ebigazamba mbimanyi. Omukazi omutuuze omubuulirire era yafumbirwa ng'ali maka watu tanyumya na mboozi na bakireresi. Gobeereyo goli kireresi nga tolina permanent address ng'onyumya emboozi z'abafumbo okyankalanya abafumbo. Akomukamanya abawala kati Babbi Kyagulanyi azadde abaana abakuze ali maka nga president ye baawe. Kati gwe kireresi ensoza kukuba ebigazamba tolina wotudde olete emboozi ezawula Kyagulanyi ne Babbi. Okategeddaako kati obasajja mu baba ena na propagandalist bwe mba tunatemutegererako ddala olunaku na lumu. One, lwaki ssente zandibadde zikola ebiyamba abantu muziteeka nnyo mu bintu ebigezaako okuzimbula n'okukyaba bannayuganda? Teri yasigala mu kibiina alagirira yayita, it is impossible. Teri eyasemba mu kibiina alagirira yayita. Kati gwe malaaya nswa zaako kkubo atofuna guts ziga nti ogenda kukyankalanya abasajja omukazi n'omusajja omufumbo abaagattibwa abasembera gwe nga tolagana mukazi wo tolagana musajja wo paaka empya yonna yakwegala nga buli omu almost mu Kampala omunene amanyi ebitundu by'ekyama ojja omanyira omukazi atudde mu maka emyaka 20 gojjo yasamirira ng'akagega kakalo akasibe ku mudaala mbosimu yokulietinga propaganda no tukuwadde open space jangu tujja kukuba siri by siri nze nkutegeezezza. Kati gwe yasigalamu atali mufumbo ojo lwanyisa omufumbo bw'asoma luddawa mwe muli enswa zaakukuba omuli bagazamba. Enswa entuufu ziri mu kibbo mu lusogo bazirya bawoomera n'okuwoomerwa. Kati muli watu mwakula mutya. One, bonna baagala okukola malisi. Tekuli alina maka mazimbe nti gage bonna bapangisa. Babanja n'ezaalente. Second, abaagala okukola malisi bonna tekuli mufumbo permanent. Abamu basula mulungi abatebana byakola bali awo. Njala kugamba ekigambo kimu. Bobanga tosobola kwetegereza nsonga za ggwanga bwe zitambula n'ez'amaka tojja zisobola. Nkutegeezezza atali mufumbo tosobola kuwa magezi bafumbo. Kizibu nnyo. Era atali mufumbo tosobola kwawukanya maka ga bafumbo. Ogenda bagamba ki? Nti ggwe agaakulema atootereza aga oba oyawula agaabwe. Waliwo yandiyagadde okubeera nga ggwe. Kati gwe mukulu Dino Bwasava wagamba ogenda kusula Nuupu ziri ensonga za president tusooke tuzeeso y'omuntu zirikewaawo mbawadde puliyambo na buli kimu nga bwe kigenda otambula ffe tubalinze wabula ngenda kusaba buli muntu yenna gy'oli mu Uganda wonna wooli saagala ogwe mu kawunyemu wa propaganda oyo kubanga baamukukinze bulungi nnyo era baamufumbye bulungi nnyo. Naye mu kumufumba ffe weetuli okubaddamu n'ebibuuzo byabwe. Ojja mumbuliza ekibuuzo kimu nti bw'oba ogamba nti waddozze ku nkyukakyuka abajja mu nkyukakyuka bakola bikola biki nti bakola ABCD gwe ataga nti oli wa nkyukakyuka waaki ojja ne malisi ne propaganda okwawulamu famire. Ekigendwa kyo wazze kwawulamu famire oba wazze kujjako Museveni. Ompuliza bulungi nnyo akuwe ansa. Bwaba tasobola kubikunnyonnyola taddamu kubulira mboozi ndala. Era mubuulire mubuuzo mugambe ani current husband wo. Mubuuze ani baawo era abaana obalirudda kubanga omuntu alina omusajja ngwa mufumbo. Tosobola ate okukiriminga bintu bya kisiru bitaliiwo. Kitegeeza oba webbulandinga nga malaaya oba webbulandinga ng'omuntu azze okwonda amaka g'abantu kubanga oli kireereese. Binabiro byakukuba buli yagala ofuka asanga n'afukamu n'agenda. As simple as that.
Okitegera kati ono mukulu tetwagala nnyo tumwebudde balinda bulinzi sente kuva wanita amongi bakole programu eyo mbabuulire entalo zennwanye ku lwa national platform ne ku lwa president buno kano kazzukulu ate nkyalwana endala kuba kati wano wetulaga wabi nnyo ngenda kubeera mukambwe mukko mukulu Dindi Lubowa Sava oyina ebizibu bingi nnyo biringa obugulu bw'eggongolo ndowooza ne badde ofokasinga ku bizibu byo nupu togisobola ate ojja kusobola Kyagulanyi one ekisookera ddala mukulu olina ebizibu bingi nnyo era nga n'essaazi osobola okugula omugwa ne weetuga mpuga yakuwa sente osula ennupu yakulema kati ate obuukanye n'ono omukazi mbwe ate mwagala kusuula maka ga Kyagulanyi maka ki ge musuula it is impossible njagala ofe ku bizibu byo ekisooka ebizibu byolina bingi nnyo omuzimu gw'omukyala Bolini Kyakozayire gukyakulumiriza guwatta n'olubuto gukyakulumiriza n'omuziika kiki ekyamukuttisa ensi ekimanyi apo gyozunga nayo TV tene gwe n'abazike apo ina banyiniyo era bajagala lwakuba nti okozesa state machinery okubatiisatiisa banyiniyo era esinjagala ekimenta kwa TV sikako abaana bakazimba bana ne website wababbako ebintu byabwe bayetaaga kati mukulu nakugamba bwe mba njogera ebigambo byange bino kubuulira perimeters oba areas mwenkulidde ne mwenzaaliddwa ozungire wa Ssaalongo Makumbi mukinaawe wa Kolokolo ng'ogenda okwesawuza ozungira mukinaawa ewa Ssaalongo Makumbi ewa Kolokolo ku lw'ennakawuka ng'ogenda okwesawuza bajja kukuba omuggo ku buli maawa gwe n'eriiso eryokubiri lizikirire tajja kulakudda mu kulaba gwe Dindi Lubowa Sava ozungire wa Ssaalongo Makumbi ekinaawa wa Kolokolo ng'ogenda okusawula weesawuza kuba toli mulogo oli mulwadde bajja kukuba omuggo ku liiso eryokubiri lizikirire ddala by the way omwami oyo eriiso erimufu wattu nedda aligenda liziba kyekimwambaza galubindi temuoza nti lugezigezi eriiso erimufu efufulu bwe gubayitaani egubayita Dindi Lubowa Sava ew'omusawo nategeddeyo bulungi nnyo gyogenda okulogera n'okukola ebintu bina byokola era ndowooza yakwatidde n'ebizibu byolina emuli wazaala abaana omuli n'ow'ensowola gw'oyita omusota oyo ng'aliko amasitaani ge tumanyi bulungi nnyo omwana akufuukidde ekyambika ne Nalongo ennyini gwa muzaalamu recent bamukuba emiggo ng'aza okubanja $2 million mu woofiisi ez'ekibiina n'omukuba n'omwambula Nalongo gw'ozaalamu abo abaana ababiri okuli oyo omulala n'ono gw'oyita omusota omukubira mu office n'omwambula mwe ngazo okubanja $2 million ez'ekibiina n'ozimumma n'omukuba n'omwambula ng'ensi eraba mukulu genda mpola buli kimu tukimanyi saagala nnyo kuwa buli just njagala kubulya abantu ebizibu byolina before nga sinna kujjako ngalo omwami alina ebizibu bingi nnyo okitegedde bulungi nnyo naye bw'onoogenda empola ojja kufuna emirimu onoba ogenda mu maaso ojja kutegera lwaki ensi yava weerina okubeera netuuka weeri mukazi wo kati kalentire Nalongo gwewakuba emiggo ng'amaze okujja okubanja ku office $2 million ez'ekibiina n'omukuba n'omwambula n'omuswaza tolooza nti gyali tatudde ojja kiwulira abawala bangi badduka mu kampuni yo ng'obakako ekyajjulayina n'abalala n'obakako akaboozi era tokyalina kampuni muwala akola ku kampuni yo olw'ensonga bwawofuukira ekyonga kibangako bakaka ekyajjulayina ng'ate oli mulamu musajja mukulu olina n'ensanafu mu bubiri azini olina embwa z'Germany Shepherd zikuboggoleramu era kyovula nti okaayukana nnyo mangu ovaako waya olw'okuba nti walemererwa tolina kyosobola kukola mulamu ne kijja tosobola oli feeya era tolina kyojja kusobola kati ne siri zonooleta z'obumaze okulikodinga time wasting ziri AI generated n'obujuzi mwina bwonna bufu mulinda sente kuva Anita Amongi gw'omu ku bantu abasinga okukabasanya abaana abobuwala mu makampuni gonna gy'okoledde nga neyo office gyewetandikirawo omulimu gw'obadde osinga okukola kuganza abaana bazze nakasente abo n'obakakaka kaboozi era nga kwosebye n'okukola ekintu ekyo ye muwala oyo essaawa zino gw'oyita mukazi wo ow'okubiri olw'ensonga
nti Nalongo wamusobya n'akuddukako. Nalongo yali apangisa enju n'ekulema okusasula. Nalongo ne yeewungulako agendeko ewaba agenda okudda, ogenda ogwo okutuuka Land Loading ennyumba agiggadde. Ebusega gye wali omupangirisiza. Olw'okuba nti naawe wali tolina wakusula essaawa zino wasula mu mmotoka, wabula kye wakola wayiseewo ennaku eziwera. Wageera buli omu yeebase n'omenya ennyumba ya Land Road, wagiyita manju waayo n'omenya ekisenge n'oyingira n'obbamu ebintu byonna ebintu bimunju n'obibbamu n'obitwala. Land Road agenda okujja ng'ebintu bimunju wabiggyemu wamenye bumenye ennyumba n'ogenda. Omukyala addamu n'ayiya bulungi obulamu bwe ne yeepangisiza Nalongo. Ompulya bulungi era kati asula Kosovo, olumu gy'ogenda n'omuwugira ekiwojjolo mu nnyumba gy'otapangisa. Kosovo Nalongo gy'apangisa. Mulumu 2. Kubanga tolina na sale zipangisa nnyumba. Mukulu. N'omuwala gwe waleetanga kirina ku ofiisi yo gwe bayita Koshi. Kati mukazi wo namba 2. Gw'oyita second wife. Ensonga lwaki nti waali. It's because nti yali is a target gy'wali osobola okufuna kubanga ali kirina kandi n'omufuula mukazi wo ng'abawala bonna bamaze okutegeera. Ompulya bulungi nnyo bamaze okutegeera emize gye gy'okuwamba n'okufera abakazi. Famire ya Dorin kyakuzaire erinze bulinzi gavumenti ekyuke kubanga bagenda okufininga out okolagana abapoliisi abanene mu ggwanga, okolagana ebitongole by'okwerinda, okolagana Anita Amongi nti bakuterayo akabega tebasobola kusobola this particular moment. Ne balina fayiro y'omwana waabwe, balina buli kimu ekyetaagisa okuggulako emisango very soon. Okujjako ng'omize overdose wa ARVs n'ofa emisango gikyaliyo bulungi nnyo. Era ojja kugitebya ekyakuttisa omwana wa Bende. N'ebirala bingi nnyo saagadde kuwa budde. Ekikulu kiri nti ffe tukulinze ne series zo ez'okuyigira by'otasobola otandike entalo z'otajja kusobola. Wabula njagadde okugamba ekigambo kiri kimu. Gwe ne gurupu yammwe gye mulinze okubasasula ssente okukola propaganda. Tubalaba ate weetuli. Ffe tuli ku nsonga za ggwanga. Guno si mulimu gwaffe, mulimu gwa kulwanira ggwanga. Bw'oba walema okukola ku TV zonna nga bakugoba bugobi, wagezaako n'okuyimba ekitone nnyo kye wali osobodde mulamu, wagezaako okuyimba kwakulema ng'okokolima ng'enkoko eri ku magi. Era olugezigezi lwakulemye okuyimba. Ogenze n'okola ku TV ez'enjawulo nga bakugobayo lwa bufere. Kubanga toyagala kukola, olugezigezi lukusinga emyaka. N'obubbi n'obufere. Ogezezaako okuyiiya ensimbi, naye mama bwe yali akunyigisa empale y'omunda, yakunyigisa bbuza yateekamu bbuza, teyateekamu kayayaana nkiddamu. Okoze emirimu gyonna egisaana okukola mu nsi, naye maama we yali yakunyigisa mpale ya munda teyateekako bbuza, n'akubuza amagezi, entegeera, obwongo, n'osigala ng'oli mwavu nnyo. Bw'agende wa Ssaalongo Makumbi ewa Kolokolo mu Kinaawa n'akuwa eddagala nti ofune ffemero gaggawale, wakomekkereza ogenze ng'okutte ne gawuni yo gye wasomeramu ka diploma aka mass communication ng'ogitadde mu kaveera n'ogiteekamu mu ddagala ne weeyambula n'ogenda n'ogisuula mu masaŋŋanzi nambuwejjako ebyokoola. Ge magezi amatono kubanga buli kyokola kyonna nakugawa omusawo muganga mulaba edduka kyozza okukola kibuulira gwozza okikola nga naye amanyi woologera kati ojja kakasa nti ensi erina network ate etegeera. Era Ssaalongo Makumbi kutumiddeko wa Kolokolo omuganga, kutumiddeko munnange, webale gyokola, webale tulalulira musajja oyo, ate mwongere omukaniko, mwongere omuyiko omusimbi, ate okotunda n'essimu gy'alina eyo gy'akolerako propaganda. Ssaalongo Makumbi ewa Kolokolo omusawo Muganda, nkutumiddeko nnyo omuvubuka oyo bwadde wuwo ng'azze okweraguza kuno omutumu akatago k'ensiri. Bwadda mutumu akatago k'ensiri, mutumu erinnyo ly'empologoma eki erisemba mu kibuno ajje nalyo alyoka atonde n'essimu alyoka amanyi nti ensi si nnyangu. Amagezi tolina, empisa tolina, baakunyigisa mpale ya munda ate mulimu bbuza, tolina ky'osobola kukola, lugezigezi lukusinga emyaka.
kwebuza magezi kuloza ate gwa singo tegeera no yambala ne wekapika olinga kapsozi yampi kulokusi no sibo busaati no yambala galubindi ngerise limufu gonoza ntugenda tegeera ba masabiri ebyo tebikyakola mukulu ekikulu mpisa mukulu otegedde bulungi nnyo amanya bampita lumbuye ege kyali serious okolwali njagadde tegeza public bikibe mutese n'obudenge mugendo bikolera nefe eva tubeera wano nga tubalinze buli kimugenda kyogera kubenta tuzibanye kuba 2018 2019 ndola wetuli ate gwe nkwesobolera omuntu omusingo handire mu naba propaganda list aba ena mbesobolera zine ntalo zibadde mu banga ddene nnyo sirina kyetya ompule bulungi bino byonna bikola ku Uganda ensi yange kubanga Museveni ye muko bukoli bwe kozesa nga addugaza banne nga rozatiri basobola byoge fe tujja byogera mpaka kuwulira bubi so omusawo Salongo Makumbi mukinawe wa korokoro omvubuko wajja mutuma akatago kensiri omutumere erinnyo eggego omutumere erinnyo erisembayo mu kibonero y'empologoma alikuleetera oliko mu emikisa batasobola mugamba agende kuba takyana kyasobola mu nsi tana descent ata kulya senda teddagala egganda tebalyewola eddagala egganda ogenze w'omusawuzi tebewola eddagala gganda amayembe tegabanja tegabanja mudakiika munane zisigaddeyo ngenda kusaba olukiiko olufuzi olwa National Platform olw'okwembera President Robert Kyagulanyi Ssentamu General Secretary Lucy Bongoya omwogezi w'ekibiina era gye Loop mukulu Joel Ssenyonyi so n'amyuka omukulu Alex Waiso Mufumbira nsaba obbasaba n'obuwombeefu mu nkola ekisajja kikulu tutegeeze bannayuganda bagende bazze bujja enkalala zaabwe ez'okulonda mutegeeze bannayuganda bagende bazze bujja endagamuntu zaabwe okuzizza obujja bataddemu akakwakuliza kosa fingerprints buli munnayuganda yonna weetaaga kugende bakuggyeko ebinkumu ozze bujja endagamuntu yo nini namba yo tekyuka sinfu wabula balina bagenda okukyusaamu era nga beetaaga ne fingerprints zo bonoba tolina fingerprints nga ziri mu system oyinza obutalonda batuteze obutego bungi kati ngenda kusaba mugende muzze bujja endagamuntu zammwe nga mukozesa fingerprints babajjeko ebinkumu osobola okufiira olunaku lumu oba ennaku bbiri ku lw'eggwanga lyo tolina kyosalwa eggwanga Uganda litunulire mu maaso ng'otunulira abaana bo kyokola olwekyo kigenda okutaasa eggwanga eryo olunaku olumu luweeyo ogenda okyusa endagamuntu oba oja updating oba ogenda olonye oba okyuse bagenda okulondera ne bwe ziba nnaku bbiri gwe ensi yo giwa ennaku bbiri ng'ogoba endagamuntu nkusaba ensi yo giwa ennaku bbiri ogenda olwana okyuse ekifo wolondera oba ogenda okumanya nti olonda oba ogenda okyuse endagamuntu yo ng'ojjuzaamu ebinkumu please just 2 days ne bwe luba lunaku lumu keera ku makya ogende weeweeyo ogende otekemu ebyenkumu oliniwinga endagamuntu yo ebintu bijja kubeera ttale bongo obuliri bwa wansi nti munne musisini bwajja tubeera na effect y'amaanyi nnyo mwenna mbasaba abakulembeze ba National Platform mukikole kano kensaba akasembayo ngenda kusaba akakiiko k'ebyokulonda aka National Platform buli kansala LC5 nomaba parliament bonda bakima fomu mbagambe bakunga abantu bagende bewandiise nekira mubagambe bagende basomesa abantu protest vote ebintu bibiri akakiiko akawandiisa abagenda okwesimba mu National Platform buli muntu ajja okuzza fomu mugambe mugende mulagira abantu bamwe bagende bewandiise bajuze enkala z'abalonzi ba renewing national identification zaabwe n'okusomesa protest vote bwe abatasobola bikola tebazze empapula ku kitebe abakakiiko k'ebyokulonda ka National Platform buli muntu yenna agamba mbu agenda kukima mpapula mu mutegeeza agenda ategeeza abalonzi mu kitundu kye bagende bewandiise bagende bazze bujja endagamuntu zaabwe n'okuteekamu fingerprints n'okusomesa protest vote atakikola tazze empapula ze kitegeeza akolera Museveni nkiddamu atategeeza abantu be mu constituency egenda kulinyuwinga ndagamuntu zaabwe na kusomesa protest vote oyo kamuko kukakulizo tadda twagala kendeza kumbata zani tekuba nyingi nnyo lwaki mbagambo kende lwaki mbaga ogenda kulinyuwinga ndagamuntu tulina abayaayo muri Simon Bewakama bagenda kujjamu abakulembeze baffe tekinikale nga bagamba nti gwe kino tekiriwo kino tokirina nga ekyo bakoze mu nnole y'abavubuka
kati nkusaba comedy wange we nali ku social media mukubiriza abantu bagende bali niwengendaga muntu mukubiriza bakulembeze bonna basomesa abantu kigambo protestive vote mukubiriza abavubuka bonna gye bali mu ggwanga beefiirize ennaku 2 ku lw'ensi yabwe tubeetaaga nga bagenda kulonda lwaki ensonga yino tolinayo nsi ndala oli munnayuganda kyovula buli wogenda bakuyita foreigner oba omugwira era okubeera mu nsi bagenda ku migration kitegeeza nti migration ye controlling abayingira n'abafuluma ensi muogenze kubanga oli mugwira mu Uganda teri agenda kugenda ku migration no bagenda ku Minister of Internal Affairs ensonga z'omunda zikwatagana kugwe ku munnayuganda because you're Ugandan. East or West home is the best. Ne bw'ona ogenda okwetola ensi yonna ojja kusigala ng'oli munnayuganda. Abakwata ensi yojjuwa mbasiba na Uganda basajja bagwira. Mulabe series balikodinze ku video gye bava ewaabwe. So kitegeeza nti okuweeyiwa mu Uganda babanga abazze Texas, abazze Dubai, babanga abazze Abu Dhabi. Kati njala mu protecting Abu Dhabi ya mu ye Uganda si buli kiyeje kijja gibeeramu nga mugenda okukyusa obukulembeze mu mirembe. Ne bw'ona olaga luddawa Uganda y'ensi yo. Lwaki nsi yo teri agenda kuyita mugwira mu nsi yo. Ne bw'ogenda Kenya bagenda kuyita foreigner. Era okufuna ebyogera bakuga nti genda ku migration. You a migrant, but in Uganda you are not a migrant. Any issue concerning about your citizenship, you go to internal affairs. Internally we Ugandan. Please bear that in mind. In see Uganda yo. Abagenda ku migration mu Uganda bagwira. Ne Museveni mwali is a migrant. Oshitegedde. Nkugamba please genda wandis. Ojuze ndaga muntu empya, otekeke ebinkumu, osomesa abantu protestive vote. East or West home is the best. Nkuwadde example, ne bw'ona ogenda ludda mu nsi yonna okufuna ekikwogerako se tulinge mu nsi eyo ebbanga ly'obeerayo ogenda ku migration. Kye kitongole ekikwasaganya abayingira eggwanga eyo n'abalifuluma. Abagwira bannansi tebabayita ba migrant, babayita ba citizen. So you are a citizen of Uganda. For those who are not citizens of Uganda, we call them foreigners, and they are managed by the migration of Uganda. So ngago mwana Uganda genda wandiise endagamuntu gize bujja tulinda akalulu kaffe tukakube tuzoganye mpaka tunafuna okulembeza abasajja bayidde. Temuddamu kutunulira abafere ba politician abali mu Uganda. They are down. Banoonya kibazaako tebakiraba. Don't care about the propagandists and blackmailers abali ku social media kuno aba NRM Rachi. Baba tebabasasudde boogera amazima mubalaba. Baba tebabasasudde boogera amazima. Baba basasudde nga boogera vice versa. So kozesa omutwe gwe. Niyo no gundi nga avuma nnyo Kyagulanyi abeera musasule. Bw'otandika okulya nti awana Kyagulanyi ayogera bituufu manya kyekete najja kati compare and contrast. Lwaki ono bw'abanga musasule ayogerera Kyagulanyi bingi nnyo bate bamusasudde alina ayogera bituufu. Bwamusasula biri bibula ne bivaawo oba teekamu obwongo. Muleme kudda ku platforms ezitambuza propaganda blackmail kubanga basasula okukola ekintu ekyo. Bwe tebasasudde boogera amazima ate era bagamanyi wabula bate bwe basasula boolyoka bana bawolokosa omugambo basala omugambo. Abaana bate mu mugabo bagutemesa na jambiya zino zizimachete. Ne kasita bagando basasula ngo batandika. Oluguudo lw'egundi mulimu ebinya. Amasanyalaze ga 15. Kati lwaki mutukuba bifaananyi musasula. Kati wano oluguudo lulimu ebinya. Kati Mulago natusekera eddagala. Ate kati Rwanda mbadde mutuwaliza. That's the fact amazima bagamanyi. Ne bwe bamala basasula nga amazima bagazze bali batandika okulokosa okusala ne kasita basasula nga batandika. Kati soko manye enjawulo. Future eri mikono gye y'abaana bo. Gwe yeyinza okuba eyonoona sirwanirira abaana bo kubanga tebagenda kubeera mu mbeera y'emu nawe gy'olimu. Era eggwanga liryo Katonda alikuweesa mirembe teba muntu n'omu akumanyiira ku lw'ensi yo. Mukuume ebintu byammwe mwekuume buli muntu amuwere mukisa gy'ali. Kulwa Katonda n'ensi yange video wetu tusinkane ku lunaku olulala lwonna mweraba.